omusajja oyo yesimira omusingi gwe bomu tewagiraba bomu yaliwo weeru era bomu eyo yaleetebwa okwongera okukakasa ali mu kuwakanya ebya bomu okumulaga nti bomu zikola ki weeziri naye ne bakozesa omuntu amanyikiddwa alinga alina following yagirabira tewaliyo nnyo bantu bagenda kukola ki kugiraba namuga agitwala ewaka bakimanyi mugenda kugendayo bangi era yatraininga naavuga emotoka ng'agirina paka ku kitebe ekya fuupu n'agitwalayo we yagitwalayo poliisi n'eryokejja kuga ogoberera emboozi yonna olaba ng'eringa it is a cooked up story NRM and violence bali bati era we bagenda okunoonya bagenda okujja obbagoberera tebagenda kunoonya bantu bategeera naye Nyanzi tomuleeta wala kanagamba Nyanzi yakoze ekyaba no nga bakambwe Nyanzi yakoze nsajja w'amaanyi nnyo naye ag'omu ku bagagamba nti tanazza kaadi yaffe ya NRM tagikomyangawo mbu simanyi oba akyagirina mubanja kaadi yamu mbu omusajja akyalemedde kaadi bamuteeka mukonero mwakasimu naga nja kugenda nginoonye. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Obadde okimanyi nti kimenya mateeka mu Uganda okulunda enkoko ezisoba mu 1,000 nga tosoose kufuna lukusa na kulambikibwa okuva mu kitongole kinnema ekya Uganda. Etteeka lya nnema erya the National Environment Act 2019 akawaayiro 1012 Schedule 4 ligamba nti bw'oba onaalunda enkoko ezisoba mu 1,000 obeera olina okufuna project brief okuva mu nnema. Munnamateeka wa nnema Ram Kamara agamba nti enkoko bwe zisoba mu 1,000 naddala mu kitundu ekibeeramu abantu wabaawo okwonoona empewo essibwa abantu nga kibadde kituukana n'amateeka bwatyo n'agamba nti obeera olina okufuna okulambikibwa mu nnema. Kati gwe omulunzi w'enkoko abadde eyo nga walunda enkoko ze watandika na 10 ne ziwera 1,200 tuto paka mu 1,000 n'okusoba omenya mateeka mukwano kubanga oli mukulunda enkoko. Omenya mateeka kubanga olunda enkoko ezo. Nembwe nyingi oluusi ziwunya. Tekumanyi. So weekend twalabye omukulu eyabadde maziga amangi ennyo basajja bamusazeeko. Ate nga balabika ebiragiro bibaleese biri immediate. Project etudde wantu ewanene bwe watyo. N'osuubira nti ozze mu lunaku lumu oba ki ebiragiro by'olwese biyitirewo. Wateekwa okuba nga waliwo olutalo oba luli ku kyalo nga waliwo omugaga ayagala ettaka eryo ligitwala. Yagamba nti mu nnema mwennyini mulimu yali ayagala omugulako ettaka n'agaana. Kati bwe yagaana okimanyi nti etteeka lya 2019 lino ekisoboka kubanga bantu bangi balitegedde kati era balitegedde kwono gaye. Problemu y'ensi yaffe bateekawo ebintu ne bisirikira eyo paka nga kimaze kugwa ku muntu physically nekijjanga emullo. Kati obuzibu obuliwo wolaba abantu bagambye abaneyiba be ne bagaffe nga tetuloopanga ku musango guno. Chairman n'agamba sifunako muntu yeemulugunya ku kifundu kya nkoko ku noizi ya nkoko. Abafuna obufunyi akozesa abakozi abasukka 30. Ate n'agamba akozesa n'abavubuka baffe ku kyalo. Kati abakulu abali mu z'ofiisi omumanga mwagala okutandika olutalo ku bantu ba wansi. At least mugende process by process. Ate sinti buli kimu mulina okukirwanyisa. Musajja yagambye sente yazeewola. Aina n'ebbanja lya gavumenti yennyini yamaliriza agamba ngenda kusaba President Museveni onnyambira kubanga yasabye ate mufuta alina kyagenda muyamba. N'olw'ensonga eyo we mubanga mwagala okubba abantu ettaka munoonye abantu abatalina development. Omusajja alina development ya kika kya waggulu. He has invested a lot of money. Muli awo mumutawaanya mugenda mukyankalanya abavubuka bafiirwa emirimu naye ayinza omaliriza nga afudde kubanga ensi yaffe okufa kyafuuka kya bulijjo. Bento, what do you think? Nkoko 1,000 watandika na 10 ne ziwera 2 ne ziwera weesanze oyina 1,000. Amateeka mangi agaliyo nga gafuluma dda naye mu Uganda amateeka tegatera kukola kubanga in most cases ensi zaffe ez'abaddugavu tukoppanya amateeka okuva eri e Bulaaya. Tetulina bwongo bweyiiza nga ffe. Kati wokoppa ekintu okususustaininga ne kibeerawo n'ogamba nkibeerawo kati etteeka nkasa lyali lyafuluma dda. Naye just nga bw'ogambye nsuubira waliwo akirimu munda mu organization eyo kati ayagala ayitire mu mateeka asobole okuggyawo omuvubuka ono ng'ayitira wali mu tteeka agambe wano na wano olaba ekintu ekyo. Naye ekyo bola nkugambye wali nti deni ebisolo byonna batulaga amateeka gaabyo
kubanga oyinza okusanga oli ng'alunda embwa zaabwe ziringa 20 nga wawunya ebisolo kati tujja kgenda ne mu mbizi kati tumale tugende ne mu nte kati tumale tugende ne mu ndiga n'abente bo wabadde bawulira babatwalako ewaye babagobye waggulu kati waliwo n'ow'embalaasi ali wano mpozi bweyogerere waawo namanvi alina embalaasi ze nnyingi ziri awo zitaayo naye alina egundi aba yeesiimye ebeera ngamiya erina ekintu kubanga yombu n'omusulo bagulembeka kitegeeza tewali kawunya konna bwebe natera ofuko babamanya batya ne bajja ne bagitega omusulo gwayo gwa bbeeyi gwa ttunzi nti bw'ogunywako obweyagala bweyagazi ebyo gwa bbeeyi engamiya erina ebintu bingi ebyaki bwe twogera ku bisolo ebikyasinza obukulu ng'ate biri so important n'engeri gye biryamu okuprocessinga emmere mu lubuto lwayo engamiya nsufu ddagala lyereere buli ekigifulumamu so kyekyo nze nsuubira waliwo ayagala omulwana ate ng'akyamulwana kubanga wandibadde osuubira ebikwatagana ku bisolo lwaki etteeka lifulumira nnyo mu nnema lwaki si ba bisolo anti nema lw'ensonga mbwe ya butonde naye kyandibuziza nnyo eri kinga baŋŋambye nti ng'ekwatagana ne department y'ebisolo kubanga wano nema egenda for example KCCA egenda newa abantu ebibanja mu ntobazi ate nema lwebalwanisa nebajjawo okiraba ekintu ekyo ndowooza olaba kati ng'olaba waliwo ebitakwatagana ku lwaki asaba ekibanja tasookera eno ku nema nejja neyekenneenya oba waliwo entobazi oba tewaliwo okwonoona kiraba ekintu ekyo kati ono wabanga yateekawo enkoko balina eyo association zaabwe eyo ez'ebisolo balunzi nabaki lwaki yasooka eyo n'atasookera eno mu nnema n'abagamba nti ngenda kola enkoko zange naye ziyinza okubeera nnyingi waliwo obulabe ku environment and the guy's argument is abaddewo emyaka egisoba 20 abantu bonna abamwetoolodde bamusangawo ekibuuzo kyandibadde kirala nti yeyekka ayina enkoko mu Uganda binzika bamukolera yeyekka ayina enkoko mu Uganda ekirala etteeka lya 2019 omukulu amazeewo emyaka 2 ekitegeeza nti etteeka ligenda okujja ng'ali mu myaka 10 ensi yaffe abantu bangi babonaabona olwa poor governance nti omuntu ajja kuvaayo ayeyo ekintuntu ajja anyigiriza omulala omuntu aveeyo agambe wano neeyagalizaawo agobewo omuntu ojja nakwesanga ajjamu nga ngenda kuwa ofa nkulira ettaka ewalala naye nga ye ekimutta ttaka eryo awali bizinensi y'omusajja ate amala okuvaawo in case nga avuddewo naye azzeewo pulojekiti yemu kuba bayagyegomba so agambe nti afunye olukusa okutuusa ng'ensi yaffe efunye obukulembeze obulungi obutambulira mu oda okuva ku mutwe paka ku bigere abantu bakyabonaabona nnyo. This is the weekend show tubeera buli lunaku olw'omukaaga essaawa 10 ez'akawungezi mukwano gwange ndine one Michael wamu ne Benito just eddakiika emu saying hello at the same time side basebo ne bannyabo tubalamusizza abatulaba kwagaliwo tubeebaza okutuwagira ndaba nnyo Aisha wa Bebekulu Aisha wa Bebekulu olaba nnyo ng'otugoberera n'abalala batugoberera yandi aba abalinzi tubeebaza era twebeebaza nti mugoberera bituweereza byonna omwana oyo bayeebakadde Aisha wa Bebe akola misana nakiro nnaku nze njagala kutumirako abasajja ng'oli eyo wafuna ekikazi kyo wakiteeka wakakirina akabina kanene bwe kati oli awo otudde mu ntebe weebuuza kino ekikazi kyatooka kitya wano mu nnyumba yange okiraba wekyetala kidde kumbe gatomanyi nti wawasa kabina waleeta kabina si mukyala kati okalaba kewubira mu nju olaba akabina katambula kumbe gwe wawasaako kitundu kimu kati omukazi ali eyo nkubuuzaako ssebo weebale nnyo gy'otuusaako engalo guma n'ekintu kyo sikulinaako buzibu gwe wakyewakulira ate ebikazi ebyo bizibeera bizibu byakujja mu nju akatono okwata bukwasi kasuka mu kamooli ne kayitamu naye omunene abanga mafalaso guno onakwetikka weetikka njovu nnamba naye nga tava mu kifo mbatadde lwasi abonna abamenyera bumenye ezinju kale kati what is that moment ekinza okukwata omubabiro wiiki eno gwenga gwe one Michael wiiki eno ekisinza okunkwata omubabiro ku Mande oba olwokubiri twalaba nga bakutta abavubuka
abaali bawerekeddeko omukulembeze w'eggwanga agenda okutima nomination forms ne babakwata baakola effujjo naye ekyasinga okunyuma ne babakwata ne batugamba nti kale bazzeemuko neewaffe ne batuwa mutwalo ne batugamba twambale emijoozi tugende bagenda tuwa sente endala nga tutuuse Kololo kyannaku batukutte mu bintu by'ekisirusiru mutusasudde bubi nnyo kale ekyasinga nze okunyumira nti bulijjo tugamba abantu nti NRM teyina buwagizi NRM abantu esomba abasombe abasinga bajja nga basasuddwa teri muntu awagira NRM mu mazima nga tafunamu kati mwe abantu ba wansi babawa ssente mujje muwagire mulage nti numbers weziri naye nga in actual sense they don't have the numbers era singa tekwali nga kubba kalulu singa NRM ekuwa hands down naye lwakubanga ebba kalulu naye teyina bantu bagiwagira webe ina bagiwagira lwaki buli muntu agikolera kayebere bano ba social media influencers batoka kusasulwa lwaki buli muntu ajja Kololo bamala muwa mutwalo wa mitwalo ebiri nawe bakuwa t-shirt so moment ey'amaanyi nti amazima bagenda gavaayo nti basasulwa okujja okuweza numbers ekitali mu opposition ate ekirala nti bamala okusasulwa ate ne basibwa tamali yagamba ngalabi Benito, what is that moment esinzo okubange standing out weekend eyange badde ya Bebe Cool okola East African Media Tour mbadde sikirabangako era nateeka tokirabanga yamala akiraba nateekayo ne announcement nti agenda kola media tour mu East Africa era nendabakaawo nawulidde nnyo essanyu nendaba the East African Bashment Crew wow kinazizi nga kinyirira endabirira gyalikonazizi nenga abaana abo nga bakola ssente bwekiti matabuta anti awo sente wezirabikira kyennyini kyogambye old school balabikanga bubi edda naye webagenda nga batambula bwe batyo balaba bonna they are looking good they are glowing yes they are looking good ate abaakati balabika nnyo bulungi naye enjala eruma abaana Yesu matinga n'ateekako engatto bw'ati mpanvu buli waalinyanga eraga erinnya lye lyetooloola bwe riti n'atinti ng'otumwa kyapambalaasi biki n'awunya nnyo ne batulaga collection za perfume naye ng'enjala emuliko nowe media enjala ng'eruma kali ate ffe abedda ba Sophie Nantongo Mariam Ndagire Bebe Cool Bobby Wine Chameleon edde nnyo abalabanga nga abaliyala boddayo video ezo n'oziplayinga naye nga kati obalaba banyirira so I felt so good Bebe Cool yateeseeyo media tour ndowooza kati akyali mu Kenya atwalinga Kenya yazikomyewo Uganda kuba AAA speaker then agenda kumala ata crossing badde Tanzania abaddeko ku radio awo nyingi abaddeko ndowooza ku Kisi ye Kenya ne radio so capital Kenya so nawulidde essanyu nga alubamu emukozesezza bingi ebigambo bisinga ennyimba okutambula batemanyi wagambye enzaayo ebigambo bisinze ennyimba okutambula so yeyo moment yange eya week all right muntu just stands out weekend nga akubadde nnyo ku mutwe those people we celebrate oba someone stands out weekend gogamba nti ono abadde personality wanjawulo weekend era nalwaki nze personality wange alinga standing out all through pozinga time ejjatuuka akyuke his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ayambye abavubuka okutegeera politics w'eggwanga twalinga tetutegeera nti waliwo ba double dealers ng'oli yefuula opposition ate ng'ali akolera ne government ng'akikuba side zone naye okuva yateekawo ekibiina kya nuupu tulabanga abantu bangi bavuddeyo okulwanyisa nuupu okusinga okulwanyisa Museveni bibiina bikoleddwa naye nga buli golaba akola ekibiina alwanyisa nuupu tulina mwami Mbalaka Munyagwa tava ku TV on a weekly basis leero abeerako eno TV eddako abeerako eno TV naye ng'ebigambo bimufuluma mu kamwa si bivuganya Museveni kuvuganya Kyagulanyi naye agenda kukola ekibiina yakoze ekibiina kiwedde is a president era bannaye essaawa yonna Mubalaka Munyagwa asoosotola ekibiina ekitukula ekiwedde ebifuluma Mubalaka Munyagwa bya politics avuganya nuupu
tulina Muhammad Nseko yakola ekibiina avuganya Nuupu instead of President Museveni. Mpuuga yakola ekibiina kivuganya Democratic Front. Buli muntu kati akola ekibiina kitagetinga Nuupu. N'olwekyo personality wange owa wiiki asigala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era mukubira salute. Salute naye nga ekibiina kya Mubaraka Munyagwa kiteta kimyansa bumyansa. Agambye nti agenda kwesimbawo kuva kuba president basimbewo abantu bonna mu ggwanga. That personality stands out weekend. Nze personality gwe nalabye yabadde Honorable Mukasambidde. Yakyaddeko ku radio emu. Yabadde bukiripu bwanyumidde nnyo ng'ayogera ku relationships. Abuulira abantu lwaki abasajja tukola obwenzi. N'atuwagira nnyo ku ky'obwenzi. Agakirungi. Ng'agamba obwenzi just obeera osubbaladde. Oyimukamu katono awo. Naye ng'omukyala w'ewaka obeera okola ki? Nti sometimes ne bana abakyala betwebaka nabo obeerabira. N'anyumya mukwano gwe lumu yakuba oluyi nga azzeemu omuwala gwe yakwanako edda. Ng'erinnya ayogedde dda. Omuwala ankubidde ki? Kati olwo weerabira ssebo okiraba. So moment eyo yankoledde nnyo era nabadde awo ng'amuwuliriza yagivinze babaddeyo ndowooza ne Helen Lukoma I think in the same studios. Yes, so he was my personality this week. All right, that song of the week oluyimba lw'owuliriza ennyo wiiki eno nga nakati lukyakuli mu kifuba. Oluyimba lw'empuliriza ennyo wiiki eno mpuliriza oluyimba lwa mwana muwala si mwana muwala mulenzi. Mpuliriza oluyimba lwa Chalamanda. Lineho Patience Namadingo Agidesi lwerunkoledde nnyo such a masterpiece luwanvu lulinga lwa ate no yali remix oluyimba lwa muzeeyi then Namadingo ya getting on the track. Omanyi edde nnyo nalinda bajasti buukiri nga ndowooza baali kula bava Malawi nga baliteesaawo oba kale nolaba oluyimba olwo yalinga mashup lwalingamu bateekamu ennyimba ez'enjawulo eza muzeeyi era bona agenda bona anoonyereza ku muzeeyi ayina ennyimba ez'enjawulo kati bw'owuliriza olwo oluyimba lumu owulira bu pieces from those songs eza muzeeyi ekyo mbadde sikimanyi era gye lugira bayimbamu ne ku Buffalo Soldier. Yes. Because nanoonya ne translation yalo buli kigambo ekirimu nkimanyi. So baali balumaliza n'amugamba nti katuyimbemu Buffalo Soldier. And muzeeyi yalina nnyo okwagala okugenda mu America. Ebyowulira ayimba one day era baamutwala America. The dream came true. That is a very good masterpiece. Luwanvu nnyo naye nga kati ogambe nti bagattagattamu bateekangamu ngawo nagamba nti tukubemukko wano ku live ne mutandika okuba nga mugatta muyingizaamu lulinga lwa buladdi. So kagaya akakayina eddoboozi eddungi bakayita Patience Namadingo. Muzeeyi Chalamanda. No, musajja is a very good artist. Gendo wandikemu Patience Namadingo. Ojawulira sweetness y'eddoboozi yaddala. Oluyimba olukoledde weekend. Oluyimba olunkoledde lwemazeeko wiiki nga mpuliriza kumpi on a daily basis. Lwa Kereziya nno munnaye weewuunya. Luyita Sanctus. Oluyimba olulina versions nyingi waliwo Sanctus. Oluli mu Latin. Oluli Latin. Versions zalwo ez'enjawulo mpulidde nnyingi Nigeria wamu. Oluyimba lunyumidde nnyo. Nali kawuliddeko naye wedde akawuliranga buli kyepulira. Nze kiitakula kikuteeka mu mwoyo. Mwewale nnyo kuwagira Kereziya. Kikuteeka mu mwoyo. Lulina versions zingi waliwo Sanctus. Gayi nga aluyimba alina engeri gyawambu waliwo bundi aziwadikati nawe waliwo version nala oluwuliriza omwoyo gukujjula. Lulina versions ndoza ziwera 10 oluwulira from different writers bagenda baluddamu naye lunyuma nnyo engeri gye luli lw'Ekereziya era mbakubiriza
abakatuliki abali ku mukutu abagula bakakobe ng'oli musiraamu oba oli mukristaayo oba mulokole kanoonye genda oyingire mwoyo teekamu sanctus ojja kunyumirwa. alright kale tugende mu nsonga ezitambudde wiiki eno. Tujja kutandikirawo wadoyogera ku bavubuka aba NRM. I think tubayisewo bofasta tubajje mu ddiiro. Eggaali yajja lyali Saturday eri omanyi Saturday n'omukulembeze essaawa zino ali mu kutuuka okubeera nti akomyawo empapula ze. So lwe yali anonye empapula lwe lwaleeta ensasagge kakana bavubuka babakutte. I think tutandikirawo ekyo tukijje mu ddiiro engeri gye kiri nti yabadde ne moment ye yastandinze out. Kakati ekisooka bano ngana kye mulina okumanya. NRM ne violence bali bati. NRM and violence they are one and the same. Bali bati. Era we bagenda okunoonya bagenda okujja bagoberera. Tebagenda kunoonya bantu bategeera. Tebagenda kunoonya bantu bayina mutima mulungi. Bajja kukima ababi. They will look for experienced thieves like you have seen on TV. Banonda gangs ez'abantu abakuba abantu mu Kisenyi mu Mukono bagenda banoonya mu bitundu ebyenjawulo. Banoonya abantu abagenda okujja nga bafujjo. Bakimanyi teri muntu ategeera, teri muntu mulungi ayinza kukola ki kubawagira. But they look for the poor, they look for those who are pushed to the wall, abali ku kisenga tebakyalina kyakukola, be banoonya ne babaleeta bajje bakole ki babawe kasente. Nno bakusuubiza kasente, bakusuubiza emmere, omuceere luhulu abayo nabawo omuceere guba mungi n'ennyama, bakusuubiza omuceere ne sente endala bakuwadde n'olugoye. Osanze omuvubuka yambadde ekisaati kiddugala bakuwadde t-shirt empya agamba kino kankijjemu nyambale eno. Naye abavubuka be banoonya bonna babbi. Olaba bakubiramu n'omulamuzi eyali CID wa poliisi ne bamukubiramu emmotoka ye bagirumba ne babbamu ebintu n'omutabani ne bamwasa ennyindo. Kati eyo ye NRM omuntu okwasa ennyindo tagenda kukuwa kikono yatye yokka baba n'ebiweta wakikubirako bw'atikiteeka okukuyuza. Simanyi lwaki ababi temutuyamba wojja okunzibako essimu ngamba mpa essimu ngenda kugikuwa mu mirembe ngamba mpa wallet ngenda kugikuwa wallet yange mu mirembe naye lwaki onkuba lwaki onkuba odde sosi gy'oyinza okuddamu okubba oluddako nziba oddemu onsange oddemu onzibe. Kati olaba omubbi omuzungu abajja okubba aba ategedde kikyagenda okubba era waayingira ennyumba yo aba azze kubba TV yo era ebisigadde byonna abiyitako n'agenda awali TV n'agijjamu yo Munnayuganda bw'ajja abazze kubba TV kati aba atambula waati ku lugendo lwa TV we baba nalaba ate essimu n'alaba essimu ababaka essimu n'alaba laputopu nagaye banna byonna n'azingako bizinge n'azinga ate abagira bw'ati n'akulaba ng'omulingiza n'akanso k'enkuba eggenzi lino emiggo likiddemu enjawulo lwaki lyanda kagamba omubbi wa Uganda amaaso basebo ne bannyaba ababbi b'eggwanga ababbi abakulu abali mu gavumenti mutubba mu ssente yammwe wa musolo naye mulina ababbi abali wansi mubasomese mubagambe bwe bajja okutubba batubbeko byaffe. Tebabba bulamu bwaffe bamenya abantu ennyindo bamenya abantu amagulu bajjemu abantu amannyo onzibi nondeka ngondekedde permanent damage. That is very bad. Kati ekirala police you should stop this partisan politics. Era mu kamera ku mawulire balaga abavubuka nga bagamba police bajjemu t-shirt za NRM ezikwese. Lwaki mwe muba muwolereza NRM? Let it be exposed. Egambe ina abagiwagira mugireke ebeere exposed nti ekolagana n'abantu batalina mirembe ekolagana n'abantu bakola fujjo bantu basi bantu babbi kwegamba n'ekyokwogera kikubula ku NRM abantu bemukolagana nabo muyina ba elites abalya ababba omuntu wa bulijjo sente y'omuntu wa bulijjo naye muyina n'abantu abali wansi da gangs. Bobi Wine yabagamba teri muntu awagira NRM yagamba omuntu akyawagira NRM either yagamba mubi alina statement jakwevudde Omuganda yenna akyawagira NRM either musiru oba mubi. Kati ku bikolwa ebyaliwo awo olabye ddala ng'ekintu mutuufu omusajja statement yali ntuufu muzze mugamba muwagira president mumugoberera naye mugenda mubba abantu nalaba n'omuvubuka ng'agamba nti mugule emotoka tulambule ku motoka zammwe muzigulewo nga kutte kamera bali tebatya. Kati ate ekyewuunyisa abo tebannabakwata bakwata the small fish big fish bakola ki bagireka naye ekyanditandikiddwako mukwate eyabaleeta
we mma mugamba mulumirirwa bannayuganda mugende bageye olwo abawanga ssente ku kyalo mugende kwe yabawa ssente ku emukono mugende mu Kisenya ni yabawa ssente mugende ani yagabanga ssente ani yakunga abavubuka ababbi abavubuka abassi okujja okukola ekufujjo ku bannayuganda awo tujja tegeera nti mulumirirwa abantu. All right, Benito, I'm still trying to make it make sense. Kuba mwera waliwo clip gye nalabyeko ng'owa NRM oba yabadde minister oba yabadde MP nga confessinga nti mbutuufu abaana baziba misango nga neŋŋamba nti ono we NRM akonfessinze ekintu kino waliwo honorable yabadde ku interview mwerabidde n'agamba nti naye bano baana bammwe tugezaako bakyusa ng'agamba nti Sirole. Neŋŋamba nti you see sometimes you don't need to be a fool when answering certain things. This is a political time. Toyinza confessinga nti mbutuufu gavumenti eri wano yakozesezza ababbi n'abatujju ate kyekyo naye tubakyusa okategedde ako kati nabadde wali nga zina ndaba interview ndi ku bunkenke obuyinza gyabujja okukola statement bw'atyo omulimu anaagusigasa oba yeesiga ekifo mwali nti bw'ayogera ku kintu kibeera kyekyo kiraba ekintu ekyo but in most cases togendanga mu kingdom ya Satan n'ogamba nti naye ono mubi nnyo okusinga oli atudde wali mwana ono awuuka ekyambiyo oli in most cases yaba asinga kati gavumenti webanga emaze ebbanga ddene mu buyinza toyinza kugamba nti ate yo eri less violent than other parties. Ng'emaze mu buyinza ebbanga ddene kuba kati wa NRM yavuddeyo nze mbadde sikiraba nti wa NRM asobola okuvaayo nga si wa bulijjo nti obanga ogamba nti muwagizi ng'ali respected n'akonfessinga nti mutuufu abaana be twalese baabadde babbi naye tugezaako barifominga naye bajje beetaayengako eyo gye muli nga bwe tubakyusa tukyusa batubbe kati ze nalabye efuulu answering a question amala gasama bwasami bwatyo naye toyinza kubikkirirako nsonga obuulidde abantu but kyengezaako kugamba nti wano mu Africa buli olaba gavumenti emaze ebbanga ddene mu buyinza opposition teyinza gisinga violence teyinza gisinga mbuulirayo gavumenti emu tuyinza otandikira eri ku Cuba mpozi biki owa gundi tudde eno ewa gundi oyagala kwogerayo tudde n'eri ewa gundi kati waliwo noono eyakukola ki eyakalinnyako naye lwakuba nti eriyoko balinamu ka constitution aka America ak'abazungu nawuliddewo wona ne bwemuba mubuuza lwaki Kenya kyangu nnyo okuyimirira ku nsonga ng'abantu naga nti abannayuganda nakugamba wano nti abannayuganda bakyali comfortable ne gavumenti eno tebannabanyiriza bulungi ekizibu ekisooka okubaawo ekiremesa abantu okuba nga bastandinga as one fe we have very many tribes kyekimu ku kizibu kye tulina bannayuganda omuntu ojja kuvaayo gambe tulwanirira kino oli agamba nze omunyankwale lwakinwana nze omusoga ne lwakinwana nze omutulo lwakinwana abaganda balina amaanyi bagende balwane kiraba akiveemu okitegeera tulina tribes fe tuliso kwegamba ebitwawula bingi nnyo tribes tulina religion naye etwawula eddiini yantukubiriza okugamba nti kati mulwane mujje mubeere bagonvu mu mitima okitegeera mubeere bagonvu tusabire eggwanga nolabanga mu kereziya buli kanaku basabira president naye nga gwosabira ng'olina emikko nga kereziya buli kanaku esabira mukulembeze w'eggwanga ekyo kyatteeka buli kanaku asabira omukulembeze w'eggwanga mu kereziya n'ogamba mumusabirako ki ng'akuba abantu abamalawo amenya amagulu g'abantu asazeeko abantu amatu mumusabira ku lw'obulungi bw'eggwanga kati okiraba yes the point I was trying to drive home nti ne Kenya eyo gy'olaba olaba nga violence aliyo gavumenti zonna kubanga balina all the resources all the machinery in most cases abantu abamu be barecruitinga babeera bakanywa musaayi kubanga gwe newobanga oli mafia ng'oli wekka toyinza kulwanyisa gavumenti kati ba mafia abagezigezi ogenda mu gavumenti n'ofuna emirimu
n'ogamba nze nsobola okutta abantu 8 mu rawundi kiiki emu netolola ngenda okudda nga bonna beebasi nga beebasi bw'oli agamba mujje wano ageze kadogo mujje wano batugerezeemu era ogenda okulaba ng'akikola ng'ogamba nno asobola otukolera omulimu bamashinari abasinga gavumenti kubanga mubeera mulina all the resources kati opposition teyinza basinga bukambwe kubanga mwe abalina ssente zemutuddeko ez'omuwi w'omusolo mu omucontrollinga systems okiraba ekintu ekyo so nze ekyankutteko nti finally nalabyeko wa NRM nga MP ng'akonfesinga wallahi mukulu Abasi nalabye interview nga zenna ndi ku bunkenke kati bwana Benito kyolina osooka okumanya abasajja balina qualities batuzanya aba NRM abasinga nti bo batuuka mu tayimu y'akalulu ne balaga nti bantu naye akalulu kaggwawo batambula TV ku TV nga beegaana ebintu ebyo era waliwo ababyeganya bagamba tebabadde baffe opposition yabataddewo baali bagamba ne bagamba tebaali baffe opposition yakoze kya naye kati akalulu kanaggwa oyo golabe ng'agamba nti baabwe ajja beegaana because that is what they do. Kale, your conclusion. All right, kale tuduke tuddeko kemabega GNL yalina show the day lwe twali wano Saturday GNL yalina show etegekeddwani ani yamuteekamu ensimbi yalina show nti Swahili Nation yateekamu ensimbi era mpulira nti kuzimu ku defense ezavuddeyo agamba nedda show teyabadde yange but ate ye yali main oba ye yali face nti GNL banji bagamba nti show teyakwatayo ezo simanyi mmwe kiki mwala mazima ekifo kyali kikalu kakati nebbiri nyinza obutazimalaako wobanga wava mu music industry n'ogamba okitadde kiteere ddala sigaza kutegeka kikadde yagamba akitadde yavaawo n'agenda n'awasa oba n'afumbirwa mu Amerika n'afumbirwa mu Amerika ne bamutwala omuzungu n'amutwala mu Amerika n'abeerayo kumala ebbanga eriwera. You can't just come back n'ogwawo in less than a year bakutegekera show waba wakita olina okusikiriza otegeke kikadde singa yabadde ku Serena badde ajja kukubako bwati abantu baali bagenda bava mu bivulu by'ebisaawe ebyo bagenda kati General yandi ategeze ku Serena n'agamba njagala abaagala hip hop munji ajja ku Serena by the agenda kujjuza yandi gambye abaagala hip hop mukole eki mujje abantu bavudde ku level y'omuyimi nti wali waka General was a very good artist naye n'agenda nga toliyetinga n'abivaako n'adda mu by'obufumbo kati awo yakomyewo yadda mu by'obufumbo luyimba kiro yafulumya luyimba ki olulumba lwalinga lwe yafulumiza lwabadde lwakuvuma buvumi banne oba oluwulidde lwe yafulumiza mulimu ebigambo binene nnyo kati n'ategeka show kyatukubye point ekyannuma n'ategeka show lwategese show n'emusala left right and center show yabadde flop kakati apulani okutegekeranga mu Serena nga it is typically a VIP treatment ajja funa abantu naye bino ebyokugenda mu bisaawe abantu bamwerabira GNL zamba kati abantu abasinga by the way music agenda afa abantu bagala bintu byonoonese olina abakuba kwepicha ne bajjulawo kati olaba naye alinga yasiriikira kati yasigaza gravity oyo kati naye yasiriikira okuva lugogo ya musala yasigaliza kwema ku bivulu bya NRM byokka era omulaba videos kwala n'alaga nga bonna banna mu t-shirt za yero aga nakikubye naye ng'akubye lale naye gravity agenda tuwaayo lugogondo za maaso amaziga agenda kaaba mangi omanyi nze ndowooza wabaddewo misinterpretation of this whole thing analabyeko mukulu ono music analyst Kasiri endowooza yabadde ayogera ate nga mbubuka oyo tatera kwogera bikyamu naye nga naye agamba nti show ya GNL wabaddewo misinterpretation eno show teyabadde ya GNL kiringa but ate yabadde main it's okay kiringa Swangz Avenue wetegeka all stars yes kati all stars wabeerawo ba main acts newanika vinkanga munene neteeka and that means main actor asuubira okuba nti alina pulling numbers did you think about that? It is okay but singa kyabadde nti kya GNL nga tumutimbye yekka teyanditegese mu kifo kye baategeseemu era yandibadde ategekanga muntu giwe yakoze okiraba kyoba olaba nti in fact yayambyenga n'okuyamba nga just apushinga n'abeerayo n'ateekayo Jimunola n'ateekayo ba artist abamu n'ateekayo Nono n'ateekayo Keko n'ateekayo Nono nga bakungaana kati Swahili Nation just yagasse hip hop
negatta Yenze naye hip hop. n'okulondamu omuntu omu ndowooza ne Tanzania bakikola Diamond Platnumz kati alina Wasafi gundi bagiyita batya waliwo ekivulu kyateekayo buli mwaka nga wona agamba nti Kenzo yalina ki festival kati bakiyita Wasafi festival naye Diamond Platinum gwe wanika wali waagi then ne bateekawo bonna bali under Wasafi kyoba olaba nti GNL teyabadde ku posta yekka nti yaliko yekka kati wabaddewo that misinterpretation yes era olwakuba nti yabadde main act kyoba olaba yateesingayo buposta obuliko abayimbi abalala n'ateekayo naye ng'olaba ali ku apushinga nnyo oluyimba lulupya so ate nako kwali technical olaba Shey engeri gye bagirangamu yali very technical olw'ensonga ennanga ya show yali tetegeerekeka like literally you would not understand whatever that is going on because bali boogera ku yenze hip hop but nga engeri tekisabukulwanga ne oba oli ku TV nga bakyogerako you don't understand what is going on. Ne promoter akyali mutonga singa show yabadde Swahili Nation bavadda by the way naye singa show yabadde ya GNL wandirabye teasers yawe ezandifulumye yes kuba yamanyi ekintu naye kyabadde kyabali kali naye abalekeramuko okuba nti GNL gwe batesewo nga main nga kabaka ate ng'era yalina okuggala show okiraba ekintu ekyo so bibeerawo naye MTN yalina hip hop nga amuteekayo yalinga battle bakolanga zi battle bakolako awards eza hip hop MTN naye waliwo ne baba ne battle eza hip hop MTN so the main issue by the way isn't just the flop of GNL show nga bemugiyita hip hop tannatuuka ku level wetu mwagala. That is the main issue. Hip hop tannatuuka ku level kati olaba kyagamba waliwo we yatabukira ku mulembe nga GNL akyali wano twalina bakiriya kat twalina Navio nga waali twalina Dami naye katwogera ku era naye yabadde mukambwe nnyo nga hip hop alina competition mungi ba Papito twalina Babataka Squad abenganda clan side ene gamba photo ale taluga mulekwa mulekwa yakola ki so waliwo e competition naye nze ndowooza ekyakakanyamu hip hop kyali GNL okuvaawo kubanga yali main issue wali kuba yali ayimba ebintu nga tubiwuliranga ffe nga bibawoomera nze ndowooza kyakakanya hip hop oyo bavubuka kuyimba bintu bya kisirusiru sajja yajja from no yanaba kuba walumbezaya nga zemu oluyimba lw'omusajja n'ayimba ebyekisirusiru n'atandikira awo osipaya walumba osinika ebinnyo gulavite najja n'abanga awambye abantu naye ng'ayimba gundi amuyita ani this guy abeera nyali nvudde muto mugeddeka wa hip hop this young boy atera oba nobia Fefe Busi amuyita hip hop yatukuba hip hop sebo n'akwata ebimba byakuwemula abavubuka ne bagenda kweyo hype ne bamuviirako ne badda ku hip hop batambuliramu era buli abiyimba ayimba hip hop takyayimba kati hip hop w'omulembe guli gwe twalimu yamala nakkakkana ate GNL agenze ebweru agenze yakolere ebivulu awambeko New York na biki ate agenzeko mu movie okustaringa movies kuzanya movies na biki kati nga awo Navio takyalina gwawalana nga tewakyalimbira nnyo Bataka Squad ne bakipinga quiet Baboon Forest Entertainment netandika okudispersinga yali asayiniza abaana bangi ba munugi baki ne bagenda ne beekolera nekeko yennyini naye yali ekintu atandika naye yali GNL yamusayiniza yakoma wali wali nepsho yaze agenze bamusayinize ku Sony eganya okufulumya album ye nagetinga into depression na biki nagowinga Bulaya kwegamba competition eyo y'okwesojja omanyi hip hop alimu ezentale ez'ebigambo kwesojja ntayambala bulungi mwavu kwerumba bato tumulaba akiringa ku kirabu n'obuwala bwe twamaliramu edda bintu ebyo kwesojja bigambo kati GNL olwavaawo nga tewakyalinawo ki okiraba kati bano abata abaddawo
bonna kati ne batandika nga balinga abagamba nti kati naffe tutaanise ekintu lupya era ffe Busi bw'aba atandika agamba nze Kabaka the smallest rapper atandise okwembulesinga JNL nga Kabaka naye kati yeteekawo nga kati ye Kabaka addidde mu JNL kati nga ate temulimu nnyo biifu ayimba teri bamuddamu bagimunola bali eyo bayimbye obuyimba bwabwe azze ku scene because of a political scene anyway bweze twafuna ne kuba Victor Kamenyi ne baga nti bakuba hip hop waliwo awo bantu oba mujjukira ebiseera ebyo Kamenyi ne yeetwala ne Gravity ebinnyo ne beekuba bali mu hip hop sirina malala ayiddewo abaana abo bazze ne bamukoppa nnyo ne bakopa abaana beekopa kati ng'ojja n'ekintu kyo leero ku ssaawa 6 ssaawa 7 nga waliwo akikolo kyawaliwo yagenda kujjawo Gravity mu byokusa yali yetegese omujjawo Victor Kamenyi yajja n'akuba Gravity endo naye nga naye asoundinga ngani from nowhere naye nga asoundinga ngani Gravity era n'abaana abo bangi ne bajjanga flow yaabwe etambula bw'etyo bangi nnyo batandika okwembulesinga ekyo nalabako waliwo gwe baali bayita simple K nadda mu luyimba lw'abasudde nga bonna obalaba No, it was another Simple K. Simple K had limelight yali ya nnaku nga 3 because yagenda n'akuba oluyimba nga olaba ono yakuba mbasudde Simple K yakwata baasi dunia n'agikolamu remix nti yasaba Nabiryo yagenda n'abasaba era ne Nabiryo yali mu luyimba kati ebiseera ebyo ng'okudda mu luyimba n'obanga okuba hip hop naye ng'ozze mu luyimba kyakola nnyo at the time because Gravity yali akibalazeka okiraba ekintu ekyo so hip hop n'agenda nga competition yavaawo okiraba ekintu ekyo era kati nsobola okubuuza pana eno nti mu wiiki owulira oluyimba lwa hip hop ku radio mainstream owulira nnyimba mmeka eza hip hop I think ndozi omuntu kati gwosobola owulira mu ate era naye ero mulimu music gwowulira gwaba akubye siina bukugu mukyo but mulimu music gwowulira nga it's not entirely hip hop you listen to a song naye ng'owulira naye ayimbidde ddala waliwo oluyimba lwe yakuba lwa mukwano naye ng'owulira atuuka na rhyming nga si bino ebyabwe hip hop owaddala tebamukuba ku radio ennaku zino n'ogenda ku XFM yateranga omukuba Sanyu FM tebakyabiteekayo nnyo ennyimba radio eyinza okuba ennyimba katugeze nga 5 olunaku naye nga okuwuliramu oluyimba lwa hip hop kizibu nnyo olina okufindinga nga either nga DJ mixinga awo n'ateekayo okiraba ekintu n'oluyimba lwa Spider MC oba MC Spider abantu mikisa twasooka tumanyira ku TikTok naye nga ku mainstream olinda okimanyi no oyogera title nti abantu mikisa abantu tebalumanyi emikisa giri wali bakuŋŋaanye okiraba ekintu ekyo kati hip hop oyo kati ate n'ekirala abaana bano abato tebamanyi hip hop nti it is a culture hip hop culture there is a difference between rapping and being a hip hop artist gundi ono omuyimbi epasi abagamba is a rapper ate nga kituufu Ekoni yabadde akakola interview is considered a hip hop artist okiraba ekintu ekyo kurapinga just obeera odduka na bigambo but you're not necessarily a hip hop artist. Hip hop is almost like a religion omuntu wakulaba alaba hip hop oba muyinza okujerega jenyera ayambala ebiwetaweta naye fe tumulaba tulaba hip hop ba Spider abeera eri mu ghetto n'akasuka emikono naye ng'ekigambo kitambula wana atambula mpola naye ng'olaba culture etambula naye goze oyambala bulungi n'otandika okuyimba obuyimba obunafu tolina punchline n'otandika owala n'abakulu navyo wayingirawo bwati ng'ali mu video ayambadde gajaketi gano agaliko bifa n'asooka abalaga abo ebyo olabira ddala culture ng'ayimiridde so abaana balina okustudyinga what hip hop is kuba mu America hip hop it is a very big influence very it's a lifestyle nti ne ba R&B babatya otunula bwotyo wa hip hop enyimba zaabwe bateekateekamu emundu kwewalana ayimba ng'alina gwakuba naye nga temumumanyi kwega bintu bwe bityo byakwesojjasojja naye gwe wojja mu hip hop nga just you've come to become a rapper awo hip hop waafa ate nabagamba tokolanga ensobi oluyimba lwo ne lusigala ku social media nga telugenda mu mainstream old school is still the way enkola enkadde yekyaliwo
tokolanga noga nti nja kutunda CD zange ku mpewo bazigule omulembe gw'okusayininga CD gukyaliwo call for a signing of CDs signing buli CD ogambe ya 15 ate eri ku internet ogenda gitunda $0.5 of course okiraba naye kati abazungu bakyasayininga idishirani akyasayininga CD batundirako bu jackets n'ateekako t-shirt nkola nkadde kati bana abaana baagala kubeera mu kipya olukwata ku TikTok n'alowooza kyekyo nagaba bambi okiraba n'atandika okompitinga ne chicken agenda okubeera ne show oli muyimbi ate okompitinga ne blogger agenda okubeera ne show so hip hop tannakula era njagala ngambe nti this is just the start. I mean, it is even unfair okugamba nti entandikwa ya hip hop it is unfair but that is it. So Swahili Nation eyongere mu maaso okutegeka ekintu kino egende mu maaso ng'ekitegeka kyetaaga just kuteeka mu maanyi hip hop takyali nnyo w'amaanyi nga we yali edda. Okay, Hulk Property Agents and Managers Limited tuyambako abantu abazimbye bizinesi zaabwe ez'amayumba g'abapangisa agasulwamu n'ag'amaduuka ne tukola management tusayiningisa abapangisa contracts tukuŋŋaanya ssente ezo n'ozifuna osobola tugaa zigende ku account yo directly oba tuzikwate tuzikuleetera abamu temwagala ssente kugenda ku account tuzikuŋŋaanya ne tuzikuwa tubawa receipt buli kimu tukola renovations buli kimu tukikola ekikolagana n'amayumba tuna n'ettaka ku bbeeyi ensaamusaamu kugeza tulina ettaka lya miliyoni 10 lya kyapa estate ekyali mpya eri busiika Kalagala village ya miliyoni 10 ng'ofunirako ekyapa tukubire ku 0774 75 81 97 oba 0702 75 81 97 tukuguze ettaka gwe nawe ayagala half acre njirina eri wano Katulaga ya miliyoni 65 ng'olina ekyapa kyayo. Tulinawo ne estate ya miliyoni 22 ya kyapa. Okay, thank you so much. DNA efuse DNA eri kumimwa gy'abantu emabega eri twalaba professor era twali wane tumogerako kati professor ye mukama akyamwadde obulamu waali ebintu yabi witnessinga n'amaaso ge wabula kyabadde kyannaku nnyo nnyini ddala tuyingira wiiki eno nga Segirinya Muhammad bakoze DNA ku baana 9 ng'omukulu yasigazaawo 4 abataano nga bali ttale nga n'omu ku bakyale yali asinga okuba nga akaayanira ebintu era ng'ebimu ebintu abirina biri mu ttaano ze bagamba nti omukyalo oyo abaana 2 babadde alina mugenzi si ba mugenzi yadde dakiika emu mwali mwagala babeere babe omugenzi kati oli asobola okuba nti ebintu abirwanira baba tutandikira nedda baba nabagamba buli musajja ng'oli eyo tokola tomala biseera kukebeza baana bano basooka nga mwakatandika ekintu abo babo totawaanya baana buka mu junior mpozi porosipa n'obayita n'obateeka nate walukaga bagamba nti omukulu ddala omulenzi oyo oba ojjukira walukaga naye yakola DNA omukulu gwogamba nti munnange ebyange byonna mbikuwadde senior 6 agimaze bagenda okukebera nga kiri bali walukaga yalidde ku kantu genda ba okiraba so naye bano abaana bano awo nga temukyali mwenna omusajja akozeemu erinnya temukyakwategana bulungi okiraba omukazi obanga akwata omukwate okiraba ekintu ekyo awo ne wajjawo omwana oyo gwoba otayiza omwana gwira mugwire omutwale paka ku kyuma bamuyiseemu ogusooka weraga nti positive babo gamba nti mumudzeeyo oba mujjewaawo mutwaleko ku kyegulu mutwaleko ku kyegulu ebyuma ebyo biyinza otyankalanamu awo so nze Segirinya mugamba nti abaana kataabuleko omu I'm not surprised obanga Segirinya we yali mulayi by the way yabadde n'ow'omwezi 9 waliwo gwe baaleetanga emyezi 9 omukulu waafe bagambye wuwe si uwe Segirinya abadde n'abakazi bameka mama yali nnyo mu kyoto Segirinya abadde n'abakazi bameka kati boobala naye yalina omukazi teyalina mukazi kati olaba ono kyayogedde in his limelight and fame Segirinya abadde tatulagangako mukazi kati gwe n'osuubira nti abaana abo bonna babe nti yabazaala abakazi akyalako eyo nabagamba abakazi abeera ne option 2
alinayo omusajja w'essente ye Segirinya amulabirira n'ate Segirinya talina budde abeera kulabirira abantu alwanirira ggwanga ayiwawo omubiri n'abatwalira enkota z'amatooke n'ateekawo akasawo k'omunnyo ayagala bateerewo eddwaliro kugula ambulensi byemuliko ku bwongo mu constituency yes oli omukyala yabagamba ku intaneti nti omusajja alina nga mukozi nga Segirinya olina kumujjukiza buli kaseera nti tuli fembi omusajja akwerabira ng'ajjukira bantu baweereza omusajja akwerabira omukubira essimu gwani n'okwata ku mutwe bw'otoga nfudde ekitiibwa nga tekyakujjukira wakujjukiza enkya n'eggulo kati limelight gy'abaddemu bw'atyo nga tabalaganga mukazi omukazi anoonyaayo bano abasajja b'empita ba mugongo gumu gubeera gwakwata wamu bweguti nga gwenywejeja nyenye ekiwato n'ekitanda nekigamba walaayi tululira eri kamera queen dancer oyo tabeera king dancer afunayo owesente asindika Chutex n'ateeka mu kyapambalas lip gloss pedicure manicure ne lip balm enviiri n'okola buli mwezi 23,15 naye nga waliwo gy'ayita omuvubuka ali eyo mukyafu tayambala bulungi awemula abakazi baagala nnyo envubuka ebyo ebiwemula bw'atambula omumwa tagubikka tamanyi kubikka ku mumwa ng'atambula alina ekifuba bwekiti buli kaseera abeera uwe ng'asitula byuma bw'ati atambula n'akadomolo k'amazzi tekamuva wano ku saidi ahydratinga buli kaseera abeerako kyameketa mu kamwa mwanyi mirondo abeera awo ku levu naye ng'omukazi wo gy'abeera mukazi wo gw'oteeka mu ssente tava ku ghetto tava eyo mu beesi za Bobi Wine eyo tavaayo gy'abeera ng'alina akasajja bwe bakulaga omusajja mukazi ogwo yayenze naye owunga amanyi gakuggwa nonga naye okimanyi jeni jangu twogere ebyabakulu sirowooza yoyo ndaga omulala naga sitaani yankemye atayinza kukemera ku muyaaya afaanana bw'atyo alina agaviiri bwe gati ateekamu akasanirira eno waggulu ne kayimirira bulungi bw'ayogera awo ebitakwatagana n'ayogera ku sukaali ate n'ateekamu omunya ate n'ayogera ku kuzimba naye nga gwe omukazi omubeereddewo okiraba ekintu ekyo kati obeera n'omukazi bw'otyo ng'oli bize nga kwegamba okwegatta naye obanga akutte okwata mukwate kabeera kamangu awo tokeetegekedde ate naagugamba nti nina omwana oyo gw'olina okubuukira omwana otwala mulamba nawuliddeyo abakazi abagamba mbu bannange abaana azonga zibabadde bayita Segirinya ddadi baana babe abaana babeera batandise okuyita ddadi naye nga nedda biri twogera ku property biri twogera ku linnya lya muntu musaayi bakuyise ddadi so what ekyo kijja kupromotinga obwenzi mu bakyala nabagamba teri asinga bakyala bwenzi lwakuba abakyala abasinga kibeera mu bwongo naye ng'aba ayagala omugiragira awo omutaakuula kati ffe tetulina biseera obeera mu kukola ojja wano kwagalibo ng'okola ye alina obukodi eyo bwalaba ku bisabbuuni bisoopu abeera n'atula ku soopu oli n'alaba ng'ayuza munne saati bw'ati n'amusukuma bw'ati ku buliri kalinga naye obwo obukodyo bw'ayagala n'amukasuka n'amugundagunda ku kisenge n'amukwata mu bulago ebintu bwe bityo kati fe wali wano ku pano teri ayinza bikola wali wana ayinza bikola kati abamutuga nga yamunyizizza kati fe the only purpose of sex is to have a kid ng'ogenda kuzaala ekyo kyona tuzaaleyo awo n'ofuna ku mukisa okola ku sex nawe era tolina budde obwo bwakusanyukamu mbu doing sex for fun ne bakuwuubawuubaawo ne bakwanika okugulu abakazi abamu batokubanko nawo 8 ne baguwanika bwe bati ovaawo kubye wano ne gutuuka ku mpumi ebivubuka ebyo bikola ebintu by'ekisiru n'akwetooloza bw'ati mbu 360 saha yakayimba n'akuteeka bwatikyukamu 360 balige yankoona n'akutuulira enkoona nga neegendedde kati awo n'akola byakola naye obukugu omukulu bwayolesa nkyembagamba
experience agirina kyembagamba kiri kimu oba tayinza kubanga byayogera alina balaba babikola mpozi nga yabikola pointi yange zino yakusaaga but kyannaku omugenzi okubanga abaana abasinga si babe abakazi abo benzi lwakwapa abasajja tukikola naye abakazi batusinga obwenzi bo bakikwekerera era wakugamba omukazi kyalina mu mutwe omugamba nti kyogere ayogera ebintu n'owunga buwunzi naye ffe tubikola tokoma kukirowoozaako n'okikola bwetunaomongana kati ayimiridde ku kkuba awo ngenda mugula era okikola naye omukazi ayita wanaga waawo bambi kabuka kalina ekifuba ekinene naye nga muli mu bwongo mulimu ebintu bingi n'amuyitako omuvubuka kati abo be basinga obwenzi kuba ne bayibuli yakyogera nti obwenzi si kukikola kyokka ne wookirowoozaako naye abakazi babeereyo ku platform ne batuteerako abasajja zipu abasajja obwenzi naye nga be basinga babikkirira bwenzi bwabwe kati kyekyo kati Segirinya mu bwa bize mbabuuziza yatulagako ddi omukyala the man was very busy fighting for the country fighting for the freedom of people teyalina biseera kukola bintu ebyo kati bano abaasooka nga just azimba linnya abo be babe naye bano abasembayo awo ng'akoze erinnya obeera nnyo bize kubona ow'omwezi omwenda baabalanga bw'abanga we abeera yalumufunisa yakava muki mukomera kyokka bagamba mu kkomera agenda ovaayo nga bagamba embeera eyononese wansi Segirinya yali tayinza ku mbeera gye yali mu kkomera nga tayinza nyeenya mugongo bwenkanidde awo okiraba bali bakuba emigga abasajja bakukuba omuggo ne bagagaza nti toliddamu kuzaala okiraba ekintu ekyo so bano abasooka ekanagguri bayinza okuba baali babe tetunategeera Segirinya naye waliwo Segirinya we yatuuka ng'ensi eno eyimbiridde ku ye nga nuupu eyimiridde ku Segirinya akimanyi waliwo abanuupu bye byanyiiza naye waliwo time nga Segirinya Mr Update nga nabamu tebamumanyi linnya Mr Update waliwo yatuuka nga ayimiridde bwati nga olikakana n'okusinga president ebintu byakola kati oyo ayinza atya okufuna time okuzaala obwana okuteekawo bumaketi abaana abo si babe tebeetaaga nabbakebera era nalabyeko neyali mukwano gwonaani eyali amwogera lyenga naye agamba nti nze newaddeyo okulabirira abaana luwembe ekintu yakiri wakati awa bonna mubaleete naye tusooka bayisa mu tanuulu ndoza abaali babeetise kasita bawulira tusooka ne bakyuka naye ng'abaana ba Segirinya bonna bange ngenda balabirira naye bonna mukole eki ne bwe banaabeera 3 ne waabeera abaana kwaye yali kushuwa abakyala baagala nnyo care than love most women are under care not love kyoba olaba balwanira nnyo ne wabanga abaana si babo abeera ayagala atwale ku property yo okanya musindika nga taseetuka tavaawo genda tavaawo ali mu care naye nga takwagala nnyo so kyekyo Michael kakati ebintu bya Segirinya bikwasa ennaku buli wetwogera ku Segirinya nzikira nga Segirinya afiira mikono gya gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni yamusiba ku bisangosango ebyateekebwawo nga tebalina bukakafu era olw'okuba nti omusajja oyo yafiira mikono gya gavumenti bintu bingi bizze bibeerawo ebikwasa ennaku kadi ekisooka mbadde mmanyi otuuka ku ssa lya DNA muba mumaze okulonda oba administration baba balonda administrator we property w'emali ya Segirinya simanyi kati ebyokuleeta wabaga magundi yalinga ali in charge Segona yes lawyer kati awo tutandise okwogera ng'abakulu tutandise okwogera abantu ng'abakulu kuba kati twali twetaaga before going into this thing of DNA ndoza wali wetaaga okusobola okulondawo administrator ebintu ebimu ne bikolebwa ku mabbali nga tebizze mu lwatu kyannaku nti yalina omuyambi naye omuyambi oyo gwe yalina luswa musiru anti yali mumuyamba kati talina kyamuyamba nga buli kyama akireese ng'aleeta ebyama ebintu ebimu bisigala nga byama era buli musajja omukulu avayo n'agamba nti abaana si bange bakibedde DNA nga si bange oba weeswaza wekka kitegeeza abaawo kyewali tosobola kukola nabaawo yakolaki eyakuyambako okukikola kakati ekisooka Segirinya bwe yafa gwafuuka mulimu eri abantu abamu oba muntegeera nti ekisooka twalaba wajjawo yagamba yakuliramu ebyokuziika mpuuga
najja kulemu ebyokuziika waliwo yali omuyambi we waliwo abafamile na buli omu kati tulina bukakafu bulaga nti abaana be baleeta bonna Segenya balina kakakwate because a lot of money was coming from parliament millions ziri mu millions 3 ojja kwesanga lobe banyigawo abaali bakulidde enteekateeka nga banyigawo abaana basobole okuliirako sente sikinako bukakafu naye nkirowooza ng'omuntu ategeera nti abantu abamu olwokuba bategeera nti bagenda beerawo sente ne baleeta abaana era tulaba mu kuziika kitaawe omulambo gwali eri waggulu nga mpuuga akatakata n'abaana abatutte mu kisaawe abaana abamu baali mu kisaawe abalala baali eri nga mpuuga abalala batadde mu kisaawe abalala bali ingulu so wengamba nti waliwo ddiiru saagala mugambe nti ndi mukyamu wateeka okuba waliwo enkolagana ne baleeta abakyala abamu n'abaana baabwe oba nga bamanyi balina n'abasajja baabwe ne babaleeta babateekewo basobole okugabana ku ssente ezo n'olwekyo tekitiisa oba tekyeraliikiriza kulaba nti bagenza okukebera abaana nga kumpi abaana 7 si basegirinya kisobokera ddala kubanga it was there is money in between nti bakwata olwokuba waliwo ssente oli n'aleeta abaana ne lusa asobola okuba alina gwe yaleeta n'amuteekawo kisobokera ddala ng'alina gw'aleese amuteekewo bagende balye kasente kati ekibuuzo ekiri mmeja kyenina kiri nti luswa bamulekera powers of attorney okubanga yadukanya famire y'omugenzi oba nga yayogera famire y'omugenzi lawyer wa famire lawyer wa Segirinya yatugambye nze kyemmanyi abaana bamusi bamugenzi amubabe sigenda kubigenda nnyo into details ndi musajja muganda musajja mukulu we salute Mr. Honorable Segona naye kati ekivubuka ne kiveeri kyambadde amasuuti g'omugenzi ekyogera mukyala we yatugambye amasuuti gayambalaga Segirinya yagula amasuuti bannange omu ku bakyala b'omugenzi yatugambye amasuuti gayambalagamu gaani mukyala w'omugenzi kati ffe tulina evidence y'omukyala video weeri kyayambala amasuuti g'omugenzi asabudde suuti y'omugenzi ayogera ajejemba ayogera ebyekisirisiro n'anyuma kasita tewali mutawaana kati ye musika w'omugenzi ye musika w'omugenzi luswa omugenzi yafa omuntu waafa abadde bamuyamba tebabeera beneficiaries of the family wali osasulwa tebakyakusasula zayo ambulance y'omugenzi wayo office y'omugenzi n'ebintu ebiri mu office ogenda okola omulimu omulala weesonyiwa ebintu by'omugenzi kubanga you are exposing the family the more oyongera kugiswaza buli lukya ku bintu by'obeera okola kati abasajja kino kidde eri mmwe buli wobeera nga tolina amaka gali established ng'omugenzi we yali I am not blaming him because he has his reasons teyalina established family nti ono ye mukyala wange omumaka obwono bwati ne bwati ebyo bya DNA ebibeera nga bituufu bazudde abaana nga si babe oba ogenda kukigwamu toyinza kuba n'abakazi basukka 5 nga tolina maka okitegeera gwe nowanga weyagadde woogenda yozaale bajja bateganya embuto basajja bannange muzuukuke bw'oba ogamye nfunye amaka funa amaka and be there omukazi beera ne wadde bibaawo ebiseera ebimu kati nga dokita Kateregga nti abaana ababiri bagamba omusibuwe kisoboka naye not the highest extent nga banagamba nti abaana 3 si ba busajja bonna 3 ng'abadde mukyalawo nga bwagamba oba weetaaga established family kyanna ekirungi kiri nti bigenza okuvaayo nga n'okufa yafa naye singa abadde mulamu ekyo kyokka kiba kisobola okukola ki okumutta nti abaana 7 si babo mu ddwaliro nga bamuwa ebipapula baani wanze omugaba n'abaana si babo yandibadde akutukirawo n'akola ki olw'omukwano gwe alina gye baali bonna kati ekisembayo gavumenti esaba muteekewo etteeka nga results za DNA zisigala ziri confidential to protecting abaana abeera babawanduse abakirimu wakati ki protecting abaana abo ne bazadde baabwe kubanga abantu baswadde mu nsi muno olw'ekintu ekyo wezivaayo the parties concerned should sit and discuss bagambe kati tambula genda kisigale nga kyama noonya tata w'omwana katwalabira walukagaya vayo n'ayogera ebyama bangi bavuddeyo nga boogera tebiyamba oba otta future y'omwana omwana oba omwonoonedde afuuka ekisekererwa psychological omwana era nga singa ovaayo n'okyanjula publicly bakusibe results ziveeyo oba mulimu looya abeerewo bagende bakebere family zikanye kisigale nga kiri confidential mwegobe mu nkukutu kubanga tebitandise kati ebintu by'okubanga abasajja bazaala abaana abatali baabwe kuva dda byabeerangawo naye omusajja n'ateekamu obulira mu bibu omusajja n'akuza omwana ng'akimanyi si wuwe
n'amugabira n'ettaka n'alimuwa ze nina evidence because I've seen it. Omwami yafa yali anko waffe naye ng'amanya omu ku baana be si wuwe omwana ate omukulu naye n'amuwa n'ettaka n'amugamba zimbawo ennyumba n'azimbawo naye mu kiraamo n'adekamu n'agamba ku lw'obulungi nsaba maama ono bw'ati ne bw'ati onoonyeze omwana oyo kitaawe simugobye ku ttaka lye namuwa likyalirirye naye munoonyeze kitaawe twabyogerako dda obeera okimaliriza n'olwekyo gavumenti muteekeewo etteeka nga this information esigala eri confidential tegenda kujja kwawula kwonona future y'abaana omwana akula ali psychologically tokyali okufuna abannayuganda abatuufu tukole etteeka eri. Alright, Alson Painters yugi basiizi ba langi bagamba olina ekizimbe kipya oba kikadde endabika yakyo tekyakusanyusa wakamalizo kizimba naye nga kalangi tekanaba kubanga kasiigibwako ensonga z'okusiiga langi ekizimbe kyo bazikolako zonna mukwano gwange ku 0705 193636 oyagala kuba nti obeebuuzaako kukolera quotation nti wetaaga langi bwati n'ebikola bwe biti osobola okuba nti obakoonako byonna babikola mukwano gwange kale His Excellency Bobi Wine week eno yayanukudde omulanga gwa Haji Latif eyavaayo neyeekubira omulanga nagamba bannange tuufa Chairman Nyanzi atumalawo ekaadi efuuse ekaadi yayita buyisi bantu be mu nnyumba ye ne batuula bagenda ofuluma nga tabameruka owaabwe awedde ono kwata kaadi gwe tebakuwa gwe bakuwa oli bamuwa ono tebamuwa. So Bobi Wine bwe yajja ku kitebe yagamba nti kimwewuunyisa nti n'abamu ku basiniya politicians mu kibiina benyigidde mu kuba nti bakola ebintu ebifaananako bwe butyo n'agamba nti teyabikakasa wabula agamba nti allegations zisusse so yalonze akakiiko okuyingira mu nsonga kati Chairman Nyanzi nga bw'ali alaba ati ensonga Chairman Nyanzi omukulu wamala okwogera Chairman naye nadda wali ebbali naga mulete emizindalo nsanyuse nnyo olw'ekintu omukulembeze w'ekibiina kyayogedde ngenda kulwapa musango abantu babadde banjogerako bakola maliso wa buli kadde mbuze ntunda akadeko kati nze omusango in fact akakiiko nkasanyu nze nsookayo so Chairman Nyanzi ye mulopi nambeemu agenda okulopa ne sekulopa yenna Benito, why are you happy? Start from there. Manyi nalabyeko ka video nga waliwo omwana mutoto bwati wa Nuupu yabadde anoonya akalulu muwala naye ng'ebivuka bimugamba togeza n'oyita wano n'Ennyanzi noonya kaluluko situkulinaako buzibu naye Nyanzi tomuleeta wano kanengamba Nyanzi yakoze ki aba Nuupu nga bakambwe Nyanzi yakoze ki musajja w'amaanyi nnyo naye ag'omukubo gagamba nti tanazza kaadi yaffe eya NRM tagikomyangawo mbu simanyi oba akyagirina mubanja kaadi yamu mbu omusajja akyalemedde kaadi bamuteeka mukonero mu akasimu naga nja kugenda njinoonye naye simanyi oba yamala n'agiraba oba yabula so nze ndabira ddala nga wano Nyanzi yayokyezaamu ate atya one cause is happy at least ye yakivuddemu baadde singa omukulembeze wa Nuupu teyakyogeddeko yandigenze n'akwata emizindalo n'agamba nti kati kantwale omuntu mu kkooti akigjemu enjawulo era ebintu byandisigadde ku intaneti omanyi waliwo engamba eyo ezitambula nga zandiba ntuufu waliwo batugamba nti kaadi zakugula kiyinza okuba nga mu mateeka eri mu Nuupu tekiriiyo kyogula ngule naye wabeerawo wano abakyanga akazannyo babifunemu ssente especially abali ku top administration mukiraba ekintu ekyo kyolaba omukulembeze abeera surprise naga gyekiri kanteekewo akakiiko kati Nyanzi yandibadde atuuza nniya n'atabaka mizindaalo okuddamu nga information yakayita kati fe abagattagatta dot sirugamba Nyanzi walabe ne boderango nywala Nyanzi ono kaadi awo alabika alinawo kyakola ate ng'oli alabika alina evidence engeri gye yabadde awogana ku internet ng'alagira ddala yalaba tabamiruka azirabye nnyo nkoye lwakuba now is now one of the main victims kati awo alina okwekubirira enduulu agane tutaase ku Nyanzi naye nga allegations zivudde wala nnyo mu mateeka tekiriiyo naye gwobeera eno ng'oli mukulembeze naye ng'eno waliwo abakuzannya kaadi
okiraba ekintu ekyo Yeah. so ekintu ekyo ife tulinze bw'anaaba nga loogo agenda okwabira tujja kulinda omanyi nze njagala nnyo abantu abawaabira abantu mu kooti alete n'obujulizi obumala njagala nnyo abantu abasuuwinga tulabe gye biggwera so kyekyo okay chairman Nyanzi bamwevuma naye nga musajja mulungi mukakkamu talina nsonga yonna naye ate abaana abo olumu bamugire ye lwaki teyaddayo ku bwachairman tayito ya chairman Nyanzi yamusigalako era nga wabuuziza simanyi lwaki yasigala ku bwa chairman LC5 n'asala wajje yewanike ku bwa MP kakati nanti abantu bamusaba teri muntu yamusaba kakati ekisooka omuntu ng'abaddemu omusayi gwe NRM ne w'omunaazo otya kizibu okutukula before Bobi Wine okujoininga politics Nyanzi yali typical NRM era ovuye waberanga ekamu kyeyo ngolaba abantu bavuganya waliwo okusika omugwana nga bagamba NRM kyetukole kulemberwa Nyanzi Bobi Wine yajoininga politics Nyanzi najja neyegatta ku NRM neyegatta ku NUP kakulu nnyo naye yajja n'empisa ze eza NRM yajja ne kutiya y'empisa ze za NRM obuvuyo waberanga mu NRM n'abuleeta mu kwegamba Nyanzi newokwata emisayi gya reading ena n'ogisikamu bwoti n'ogamba Nyanzi nti teekawo omukono n'okubamu era ogwayero olaba nga muli mwaka sigala mwaka yero kuba kasiga yajja nako NRM etambula ne violence kati n'Nyanzi alinamu ka violence nenga musajja einamwe enkukutu ebintu by'omu nkukutu sina bukakafu nti tebakukuse tebabadde mu nyumba ya makaga Nyanzi oba babadde babaddeyo sina bukakafu nga mwami oliwe yagaye n'ekisobokera ddala because omuzungu agamba there is no smoke without fire lwaki buli muntu ayogera ku chairman Nyanzi nojasi bamulonda abantu abavudde mu NUP abasinga batunulira bayogera nnyo chairman Nyanzi ne bagamba nti NUP kalinga kakundi ka family n'olwekyo nze njagala kuwa magezi simanyi bagana be respected or not nze mbadde nsaba ku lw'obulungi bw'ekibiina oba Nyanzi awummuzibwe abeera advisor wa kibiina naye nga teyingira mu active politics wa kibiina okitegeera abeera advisor oba nga bamuwadde ekifo kya foreign affairs abeere nga tunava mu kalulu atambula agende ebweru w'eggwanga abeere nga gyakolera emirimu gye kubanga amazima gali nti ekimu ku nsonga lwaki NUP eyogerwako gasibukira ddala ku chairman Nyanzi naye ng'obuzibu buva nti alimu omusayi gwe NRM omusayi gwa nattabula omusayi gwa nattabula kati Bobi Wine ne yeetikkibwa olw'okubanga ani Nyanzi era uli abagamba mu family baba bategeeza chairman Nyanzi era Bobi Wine tukakasa nti chairman Nyanzi bagamba nti yakusalirawo muwummuzeeko addeko emabbali munonyereze emisango gye kana akakiiko ke baleese kagenda kufaakuuza buli kimu era kana akakiiko kajja vayo katubuulire chairman Nyanzi bamuwaayiriza oba tebamuwaayiriza akakiiko kagidde mu ssaawa nkyamu tugenda mu kaseera ka campaign kayina kujja aliya ne kanoonyereza tugenda otuuka wano ng'omusajja ennya lirongooseddwa oba nga lyongedde okulaga nti musajja neera we ligenda okufulumira ligenda baddongofu batulage bwino balakale buli kimu kubanga amazima gali nti buli muntu akomplaininga nti family batunulira nnyo chairman Nyanzi waliwo ne yagamba nti chairman Nyanzi yasalirawo Bobi Wine byaba agenda okukola naye nga chairman Nyanzi ekimutawanya musayi gwe NRM gwe yajja yeetisse n'olw'ensonga eyo nze mbadde nteesa either adde ku bbali ate simanyi lwaki afuba nnyo simanyi lwaki abakulu ba NUP abamu mwagadde nnyo okuyingira active politics nokyo okuyamba okuzimba ekibiina kyalina emyaka 5 gyokka naye mukidduseemu mwagala genda mu kuvuganya bamukuba mu Kampala Central kati yadduseeyo agenze Kawempe South anti gundi nti takoze bulungi agenze Kawempe South teyakola kati Kawempe South wabadde abantu ba prospects ab'amaanyi naye agenze ate abakyankalanyizza asulawa tasula mu Kawempe South era ababibungeesa bagambye alina we yaguza amaka ali mu renovating agenda kukola nga offices z'ebikiri kimakage bali mu byogerako kwegamba nze ndaba nga sport ya chairman Nyanzi oba namuwa card tugenda kubwa akalulwako because he has not been a resident of the area no chairman Nyanzi abadde mukunga abeera ajja kungo kansoke mbuze tetunafuna tteeka ligamba nti omuntu okukiikirira ekitundu olina kubanga wakamalamu ebbanga bweri teririiwo bagamba olina kuba mutuuze wa kitundu ekyo kati kyova olaba yakoze eki ayaguze ennyumba nga bwe bagamba naye for the good of NUP chairman Nyanzi nze nsaba asooke yeesonyiweko NUP
etambule independently without his hand ng'abantu bwe bagamba because buli kikyamu ekyogerwa ku Nuupu kiba wa Nyanzi kiba ku Nyanzi oba ye mwana ow'olutwe simanyi oba ye mwana ow'olutwe mu Nuupu simanyi bwe bagamba family bakulembeza Nyanzi bwe bagamba nti ate bano bagenza abaguzizza kaadi omukulembeze yagambye card is typically free of charge naye oli n'agamba nawa Nyanzi ssente nti bingi bimukola ki bimutambulira kati ku lw'obulungi bw'ekibiina Nyanzi atuyambe wayagaliza Nuupu ebirungi ekisooka yesonyiwe Kawempe South wadde yaguzeyo amaka agenda abeereyo bubeezi ekyokubiri ekitebe asooka akiwummule mu kitambule independently without his hand awo Nuupu ejja kubeera abadde kukunga tosobola gamba muntu abadde akunga anti bamuwummuza kukunga n'agenda ku international relations kati agende mu international relations addukanye egyo emirimu naye nga tali ku kitebe because buli wabeera ku kitebe bakyatusongamu nnyo ennwe kale ennwe nga zijasongwa mwana mulenzi Sammy the Mighty Family naye yavuddeyo n'asonga ennwe azisongera ddala mu kibiina mwava kino yayogedde ng'olabira ddala ebigambo byayogera alina ekkonda ly'amaanyi ku mutima era yagambye nti buli mwana akyali ku opposition ng'oli mu struggle gibeeremu wabula mulekerawo gamba nti mbu omuntu waabonaabona amala n'atereera naga nti waliwo ababonaabona bwe bamala ne bafa ekitawaanya omuyisani Sammy the Mighty Family the Mighty Family nabagamba amanya amatuvu ye Sammy Okanya oba Samuel Okanya Okanya bwavu bwe bumutawaanya nakyogera dda ate ne mbagamba nti si wa Nuupu nze wa Nuupu mulaba owa Nuupu ntula butuuzi bwe nti mu vidiyo esooka ngamba ono wa Nuupu ate atali wa Nuupu ntula butuuzi bwe nti ku live ye ya TikTok nangamba ono just aliyo just kuzannya buzannyo ye Mighty Family era waliwo abaabuuza nti ye ebintu byeyakolanga n'ayogera lwaki mu kkomera yavangayo n'oyogera ebintu bwe bityo n'otambula ku street zaffe oyo sasa mitabeera nko wa Nuupu just bwavu bwe mutawaanya lwakuba ndowooza eri tebannamusasula sigamba nti abakolera naye tannafunayo amusport nga n'agamba tumuwe ekicuba naye bw'anaafunayo anaamuwa ekicuba kabaka weddemu ogambye nti atandise okuba Nuupu mu statement yayogedde yabadde alaga nti yadde alaga nti bafoot soja mu gusale temujja nnyo osobola obonaabona n'ofa n'okufa tolowooza mbu yeetaaga mu kicuba fe tujja kumutegeera we shall see them by their fruits and acts Bobi Wine bwe yagamba tujja balabira ku bikolwa byabwe naye nga nze kyemmanyi era nziramu okonfaminga nakikonfaminga ku luli Sammy si wa Nuupu kati aba Nuupu mubeere naye nga mumanyi naye waliwo time we tugenda omulabira mugambe nti kyobola waliwo n'ebifaananyi ebyafuluma nga akakofiira kano bakakyusizza kkala kaali ka red omwana n'akateeka mu photoshop n'akakuba yero ne mbagamba otyo tujja mpola mpola katutandise okukola ki okulaba ebibala yes okay kakati Sammy oyo emboozi ye nagiwulidde waliwo n'abaleese bwino omulala ne balaga nti mu 2:20 no between 2:22 oba 2:23 yakola ekintu kyekimu era yavayo n'asaba obuyambi naye ye muntu ali mu kusaba obuyambi agamba ali mu warehouse naye ng'akutte iPhone 16 wabaddewo na iPhone akutte iPhone 16 naye bamukwata yalina essimu bakwekwata naye wabaddewo n'endala kakati ekimu ku bikwasa ennaku y'omu ku bantu bali batutte luzira balwanira enkyukakyuka n'agenda ne kamera mu kkomera kati question marks era zibaawo tolaba ne bana abasajja ab'amaanyi babeesiga tasobola kuyingiza kamera naye yagamba yakukusa kamera simanyi azitambuliza oba yagamba azitambulizaawa n'ayingiza kamera mu eruzira n'akwata akawunga ke balya olabagana amakomera agali no mu basooka kugira bwe bati n'abagamba nti nze waliwo kyaddeko eruzira nze nali nkyaddeko eruzira bakebera buli wamu n'engatto ne bagateeka wano eruzira era omuntu wabakusibanga eruzira mukwano gwo najja n'akukyalira omulundi ogutali gumu najja n'ogwokubiri n'ogwokusatu yaba kyaliwo nnyo olw'ensonga ekisooka okutokyalinga gwazzo kyala enkebera gye bakebera bakikutamya buli kimu ojjamu omusipi ojja
bingi nnyo kakati maidya no y'omukulu yayingizayo kamera omuyaye oli omuyaye akebera muganda wange kakati ye yayingiza kamera eruzira n'aziyingiza n'azitwalayo kakati yavuddeyo n'agamba talina buyambi Sammy yatulagako ng'alina petrol stations yayogeranga ng'ali ekkatana yagamba nga zize petrol stations n'alaga amayumba n'alaga buli kimu naye kati agamba ali mu kubonaabona n'alaga nti alina n'ebigagga ebiri e Kenya ebiriwa naye kati yagamba yali mugagga yagamba yabonaabona naye ekibonyabonya abaana abo ekisooka living alone politics bagala ne bagala abakyala abakulu n'abagalako maanyi kati omukyala gwe wotandika okukendeera ag'amaanyi ng'afuna omulala ow'amaanyi gwe ng'akusuula gakendeera ojja kwesanga alina sugar mami ng'amuteekamu ssente nnyingi n'amwesonyiwa ayaba feeling kati ekirala gwe nayo n'omuvubuka ali eyo kanule ne mu kamera gwe nayo n'omuvubuka ali eyo ng'ogamba oyagala kujja kuvuganya gavumenti ya Museveni tosuubira nti ogenda kujja ovuganye nga nuupu ekusasula oba nga nuupu ekuyamba ne nuupu eri mu kunyigirizibwa jangu ngoze n'omutima gwo owagire oba oteekamu ssente ojje n'ekikonde kyo kiwanike mwe mulonze essayidi ey'okuvuma vuma naye ebiddako byonna bibeere nga biri ku ggwe so si nuupu kuba tewali alina bukakafu nti nuupu ogiwagira okuggyako ebikolwa byewakola ebyokuvuma tewali alina bukakafu nti ogiwagira ebyaddala kati goba omanyi ogiwagira jangu nga tosuubira payment yonna ekireese obuzibu mu nkyukakyuka nti abantu bajja ng'asuubira nti wanaayogera ennyo n'avuma wanaalwana wanaakera bagenda mumusasula bamuteeka ku payroll ekibiina ekisasula kiri kimu NRM yesasula kyobala abasikayi soja bava mu nuupu ne bagenda mu NRM bazunga buli wamu bafuna ssente be basasula nuupu tesasula beera ng'okimanyi tesasulwa jangu na mutima gwo na mwoyo gwo na mmeeme eyo tebagenda kuwa ssente yonna wadde n'ekikumi n'ekyo kati ebyo byakaaba amanye nti yajja na mutima gwe mwoyo gwe na mmeeme ye bamunya ne bamwali no million yagaye bamwadde million emu n'ekitundu that is a lot of money bamwadde mu kitundu yagenda ne bamweseta ate n'agamba n'alaba abanaku abamusinga era yagenda ku nuupu n'alaba abanaku abamusinga ate n'azibwa nategeddeko yagaana n'abebekulu ne bebekulu n'amuwaayo ku kasente kaganda ozolaba kiuyi bbiri ali mu kuzunga era ssaawa yonna bebekulu amubeereddewoko bambi and it's not even one time amubeererewo kati essaawa yonna mugenda mulanga bebekulu amukutte ku mukono amukutte muki mwenaale mukisuubire ne basikaali soja baaliwe batyo bitandika mpolampola bo bazze bamanyi bagenda kukola ssente mu bannayuganda ab'enkyukakyuka kubanga era baalinga bafuna ssente abaana gye bali e Dubai Katawa balina obusente wakulaba ng'oyeewo omubiri n'akuwaayo naye batuuka nabo ne bakola ki ne bakoowa leeta mutima gwo Museveni omuvuganya na mutima so si kukola mu kibiina ssente okay kale vuganya n'omutima mwana mulenzi Alien Skin Week eno abeera alina bali mukola wano nawali alaba akantu n'akakwata mu ngalo akantu n'akasitula n'akatunulira nakanalaba ku firimu z'aba Vietnam buno si bwe butunda bwe nalaba mu firimu n'akalaba n'akasitula n'akateekawo n'akasitula n'akavuga ne bagenda mu fangoni nakamanaye kano nga kalinga katunda bannange naye si obutunda bwe banywa nti babukamula b'ofiisi ondoozi oba yabakubira kifaananyi koba mwafudde dda mwe muve muki squad ng'etuuka bomb squad abasajja munaye nga bakwata kantu munaye babaera muno bantu badde bakayita kantu nno bwe kati akati omusajja akatu tekabaluse naye munaye ekirungi kabaluka kuba baali bakugu tekalina gwe kakosa ebbomu ewedde kakati tubadde membeera ya CDF ng'agamba nti opposition eri mu Uganda nkyamu brother CDF ng'agamba nti bomu bategeke ez'emirundi ebiri kwali kupanga bupanzi mukimanyi ekyo era yagaba bonna abaabirimu babakwate waliwo investigations ezigenda mu maaso kakati amazima gali nti poliisi yali yamanyire okufuna ssente z'obwereere kino nkyogera nga wakyaliwo ebyokwekalakaasa ennyo luli nga bajeti ebannene bafuna ssente abamu ku bakulu naye tewakyaliwo okwekalakaasa kw'amaanyi kakati batambulidde mu layini ya bomu batugambye ye munyonyo yali nkyamu neyo kalwere batta omuntu waabwe nagamba bakwate
So they have to prove to somebody that these bombs are real. And there is a full willing to work to show that it is actual. Ne boom yaddera bwako. Era yabadde yaddala. Tewagirabe banna. Yabadde yaddala. Kakati munnayi. Omusajja atugamba mu video yasooka naga police engambi ngitwale ewaka. Teyagivuga nti agivuze kyere. We yagiraba n'agenda ne bamugamba gitwale ewaka. Kubanga gye yagirabira tewali nnyo bantu bagenda kukola ki kugiraba. Namugamba gitwale ewaka. Bakimanyi mugenda kugendayo bangi. Era ya training n'avuga emmotoka ng'agiina paka ku kitebe ekya FUP. N'agitwalayo we yagitwalayo police n'eryoka ejja. Kuga ogoberera emboozi yonna olaba ng'eringa it is a cooked up story. To confuse the one who is saying yawona okufa sebe era yawona bajja batta nnyo nga babakozesa bajja batta nga babakozesa ogwo gwali mulimu kirizo obagana it was a job to prove to the CDF that bomb wekola zikola ki weziri ye yesimira omusingi no yali ubane oberawo ku site yagamba agenze kusima musingi era ye yalaba akantu ako ye yesimira omusingi ate kati wobawo ng'olaba bali mu kukola muganda wange abasi CD line gwanga buli kimu bakipanga ebintu ebisinga bipangibwa omusajja oyo yesimira omusingi gwe bomu tewagiraba bomu yaliwo weero era bomu eyo yaleetebwa okwongera okukakasa ali mu kuwakanya ebya bomu okumulaga nti bomu zikola ki weeziri naye bakozesa omuntu amanyikiddwa alinga alina following era buli wamu kyaturendinga ye yesimira omusingi gw'ennyumba ye oba bagamba era yali asima bw'ati agenda olya ng'akonye ku kikaluba n'akijjayo eringa guruneti bayaye neringa guruneti biki n'azanya n'agiteka ne mu mmotoka n'akuba esimu namugaa givuge ogireete kuki givuge ogireete naye mukama yamutaasa era buli ekyali kigenda mu maaso obanga ovuga emmotoka n'ebaluka era buli ekyali kigenda mu maaso omwana kyali kipulaning it was filmed ne bava gye baava paka waka najja n'agisanga ewaka story eyo ndinga awulira ebiboozi byaho omwana poliisi n'agisanga ewaka poliisi wegisanga ewaka n'egijjawo ne bakkirira kamera nga weeziri basooka ne babikawo akabaketi ne baleeta ne bambala gundi Uganda they are proving a point nti bomu zikola ki weeziri abakwatibwa bateebwe sirina kyenkigattako bomu yali esse omuyimbi w'eggwanga naye mukama nazza bibi olaba nange siri musirikale naye nsobola okusetinga ekintu ekyo nekikwatayo namutamanya nakumanya nti kaali kakodyo kati oyo wafangoni kaali kakodyo kwagala kulaga oli nti bye tukola bituufu nalabako ekifirimu awo kyaho omwalooni omwana bamuleka ewaka yekka n'agenda ng'atega obukodyo obujogoli n'ateeka muwaaya buutu ya supagulu ebikebe bya supagulu biki ng'olabira ddala firimu waliwo firimu gy'olaba n'omanya nti this is katemba n'otuula n'osekamu naye ng'omanyi kuzannyiriza oyo wafango okiraba kati nze kambagambe we mba mpanga bomu mpanga bwe nti ngenda n'engiteeka wali awali fango nemba kubira amasimu teri asalimbira awo nenjibalusize eri nga ndi eri awo netulyoka tujja netulyoka tujja era awo abantu bagamba ani ayagala okutta aliyeni naye kati omuntu najja n'okwata akantu kano kaki n'okalaga mu kamera kano kaki kati nze omanyi bomu era eyasooka eyakuba ababooda nabagamba nembagamba nti eno yabadde batulage etype ya bomu yali C4 yali ki kubanga bomu gotoli wa security anti kati bomu gyogayita nti eze bomu n'abantu abali batambula balinga abadduka bavaawo yamala baluka ne bakomawo ekikumi byonna nga bipange ebombu waliwo gye tuyita bomu naye ekintu ekibaluka kyonna omuntu asobola okwekolera bomu nga si buli bomu nti ebeera ne impact nnene n'abalumbu yagamba lwaki aba taxi lwaki bo teyabakuba engamba nti eno bomu omwana yayiiza kabomu ke ng'amanyi impact gye kagenda okukola abatakisi tebaali mu luku baali bayitawo buyisi katono nnyo wayagala okukakasa ebyo byali bipange nkusaba olina kamera genda olayo baali basima omusingi oba gwayeyongerako gendayo kati okwate video lagayo bali basima omusingi yali asima omusingi ng'atandika ennyumba olaba gwagenda maaso kati ate nze nsanga bomu musingi n'enziramu n'esimu omanye entiisa gy'oba ofunye byali bipange entiisa ogimanye ey'amanyi nze bwemba poota nga babadde tusima ne balaba bomu
nfe enjala nesidda ku site yali type kye ya bomu waliwo yali ku set wano n'atubalira tulina landmine alife tukaita katunda tulina grenade yali grenade omukulu yagamba eneringa grenade mwagirabanga erimu pini tetumanyi temwalimu na pini actually olaba bomu eringa yali wa security wa security muzoominge wenda omuntu nga playing around katugeze nti yali grenade nyonyole pini ebera mu pini wa security omuntu playing around kubanja maiki mba buyita butunda omuntu playing around n'akatunda kachakanolis grenade n'akawoli n'akankatwaleko ewaka mubeera mumanyi kyemukutte mubeera mukimanyi n'agitwala paka n'ewaka mubeera mukimanyi polisi nega atwala bomu y'ewaka tugisange naawe n'ogivuga omanyi nti bomu tegenda kubaluka bomu teyinza gamba civilian naawe n'ogivuga nti kwata bomu ogitwala n'otagireka nayo polisi nega agireete naawe n'ogivuga kuba y'emboozi gye baagamba ekintu ekyaddala ogamba abantu nti disperse don't touch muveewo nobawa ne meters nobagamba tubaagala mu circumference ya meters 2 mugireke waawe mugisanze eyakoze kano impact ki gye kayinza okukola awo ne mulyoka mujja naye omuliro gwali mungi yabaluka ewantu wonna ne wakwata omusirikale n'abagamba ebadde ejja basalasala mwenna basalesale kati bino ebintu abaana balya ssente za gavumenti bino ebintu opanga bupange si bwe gusoose bomu okubaluka mu ggwanga neba nekyandibadde ki si bwe gusoose but lino eggwanga it is not a terrorist state omanye eggwanga waliwo eggwanga ng'olaba ekintu okikoze otiisa butiisa it is not a terrorist state terrorist state oba ng'oyagala kuba bantu ogenda mu supermarket kyaliko e Kenya n'ogenda n'oteekayo bomu n'ebaluka naye omuntu ne waateeka bomu mu supermarket luganda teri yafudde kiba kitegeeza ekyo kipange tusooka ne tubala supermarket abantu bayingira mmeka saawa mmeka eggulawo saawa mmeka lwaki yeyabadde eke yayingidde okiraba kina bagamba oli kuwa booda ne mbagamba ekyo ekintu babadde baagala kukuba ono nga ye bakiteze just kubirako bantu naye nga si batujja olyanza okutega bomu ne mukigwamu by mistake nga mmwe naye nga baagala alaga ggwanga nti tulina abatujjwa kati gwe n'okigwamu kubanga bali babalazeeko feesi z'abatujjwa abaakubibwa ku bomu ate banaazi balaga batya baafa kati mwe ne mukigwamu kati bomu y'okalwere yanyumira omusirikale yagamba twamugoberedde kuva Busega nga lwaki temujabiza Busega ono n'atugamba mbude ku northern bypass wali watali bantu baniyimirize motoka nga bagoberera ku security baba y'amaanyi muyimirize motoka mumukubire mu kkubo mu makkati that is neutralizing kiba kitegeeza anti era n'ogwasooka basirika bagamba nti they neutralized omuntu omulinda kutuuka eri newajja omwogezi wa UPDF n'obanga omugoberera najja n'agamba twamutulayizinze twamuyimiriza netukola kiri yabadde alumba Kaleerwe ne kyaki yakakande my goodness omusajja muhoozi singa okola leero onakuwagidde babasibe bonna babasibe bwe mulaba abasirikale oba abajaasi intelligence yonna ng'epanga obusitole bwe buti nga n'omwana omuto asobola obbulawa n'aganda naye bazannye bino kati you question tuliwo lwa Katonda oba abaana bano balina amagezi agatukuuma bw'opanga ekintu bwe kityo nga ne civilian omugamba ntukolere script n'abakolera ebeta script n'abagamba mwagala ki nti bwe kino n'abawanikira mukole bwe muti mukole naye mwe abali mu intelligence n'ogamba omuntu bomb squad katugeze abadde bomb squad I want to give them a benefit of doubt negamba civilian nti soko ogende naye ewaka tugisange eyo okiraba n'agireka mu motoka n'agivugiramu biraddala oba nate bambi bomb squad yajja mangu netuuka kufanga yajja mangu katolaba nekyoyogedde nti yajja mangu ku miriro egibeerako bajja mangu ebiriro gye tubeera nagyo wano mu ggwanga nti akeedi yayokebwa bajja mangu batuuka mu budde anti kati kyekyo bomb squad naye byebimu jamu tubeera nayo omu motoka tulina ntono zeezo naye nogaa nti batuuse ndabira ddala nga tuli wano tunyumya buno bugeemu bupingu omwana bwalaba bupingu kano ne katambula bwe kati ng'olabira ddala bintu byakuzannya mu budwala olaba pingu n'omuteerako this is a pingu story. As we are coming to the conclusion of the show, dakika 3 wetudda tumalirize.
mwali wano ku show ya chicken mwali muwavyuziza mmwe ku show nti Shira bamuteeka bbali naki ate tugenda mumaliriza badde beekuba lwa ssente nga beetwala Kagudde bami mulimu a very innocent woman mama yakuza ye mukyala gwe bagamba nti bagenda muzimbira enju era nti bali mukola fundraising kubanga yali charity show bwe bavuddeyo ne bagamba oli n'agamba mama yakuza nkuzimbira ennyumba nkuyite mukazi bamutuuza ku stage ne bamukuŋŋanyiza ssente abantu n'azitwala chicken kasita nawulire nga bagamba mama yakuza nempulira obulumi bw'olaba chicken ne taata we olaba nga bantu balamu kakati ekisooka chicken oyo teyakuzibwa kati nakyo teyakuzibwa wagamba teyakola na taata we ekisooka wolabira nti omuntu waliwo ekikyamu ekiri ku muntu story zimutambulirako taata we yensubuga chicken ye Katongole ebika byawukana ono wante oli abeera mamba chicken wa mamba rather tata ye wa mamba chicken wante Katongole wante mama wa abantu bamubuusabuusa naye nga kunze kisoboka abalinze bazaala ku myaka nga 13 nazaala omwana naye kati obuzibu akatandika egundi nazaala olwasooka okugezaako bw'ati n'afuna olubuto lw'omwana kisobokera ddala ekyo sikiwakanya naye fatherhood yekyaliko question marks kuba katoyinza kungamba gwe Katongole taata wo yensubuga ayinza okuba muganda wo omukulu nojja mulayiti ng'osoose kukola bintu bya kisirusiru weeno n'olifominga naye kati ne ku lunaku lwa show yakulaga nti tassaamu kitaata we kitiibwa era yavuddeyo n'avuma kitaawe omwana oyo yalifominga ng'akyekuba ipenso gwagamba nti ye kitaawe yalifominga simanyi ebya ipenso alina engeri gy'asiiga akasige wano is a young boy actually chicken oyo ze mbadde ndabanga omuntu agenda ofuuka obuvunaanyizibwa mu maaso naye kati bino ebize after that show bikulaga nti akyalina ziri empisa envundu toyinza kudda ku kamera n'ovuma kitaawo ngeri gye yamuvumyemu ngeri gye yamukakkanyizaamu n'ogamba ogenda kufuna emirembe mu bulamu taata ye yakuteeka kuza obanga kitaawo omutuufu nga si taatawo wa kamera amanyina okwesiba ku basajja yesibako ku balimwezo ye kitaawe okimanyi yagambako nti balimwezo ye kitaawe kati yayinza n'okwesanga ne mwami Nsubuga nambeemu naye ng'amwetungako naye ate mama we yavuddeyo n'abiwolereza nnyina agamba abanga amanyi taata wa chicken omutuufu mumuleete nze mmanyi oyo omukazi yazaala omwana omukazi yagaba omwana mmanyi oyo n'alumba Edimezaya yabadde agasiye kitaawe n'amulumba naye mbadde nkyali ku kyampisa omwana yeetaaga kati simanyi mama we yamukuzanga single mother ayinza yamukuzanga single mother n'atamulabirira kiri awo n'atamufaako kyova olaba ayina empisa embi kwekuba ayipenso vane kwa ayipenso yasooka yekwata bu video baliongo obwekisusu byatanga ku social media simanyi oba obimanyi ggwe nabiraba n'envunga buwunzi bividiyo byateekanga ebyekisirusiru byonna era yajjira mu layini eyo n'alyoka ajja yakola nga talina ssaati byonna ebyo bwakuba eno emabega bw'atyo kakati bw'asiiga ku ka oyiro akaddidi kakati we tuvaawo n'ajja mu layimulaiti afuuse celebrity atandise okukola byakola ebyazzeeko byonna akutta omukyalo omukadde naye yakuza yaani Yakuza is the guy eyayimba tukulidde mu nnaku kati yakuza kuba nawulidde mu mbozi ya chicken newe yakuŋŋanya sente yakuza namuga sooka ompeyeko kasente endyeko ye n'amuwaayo emitwalo 10 kati maama yakuza mwaba bakozesanga kifaananyi kuba otundya sheeyo bagamba yateekebwamu ssente zonna ezagirwaningisa omwami gwe bayita Amini naye Amini yananga mpe ku ssente alabika ayina nnyingi kuba ne Shira yamuwadde abagandi yazigaba naye teryamanyibwa Amini yaliwo abatwale wa Amini naffe batuwe ku ssente bagaye buli ssente gyagaba etabula abantu kuba nabo yamaze okubatabula kati ekisooka bagamba yateeka fully supported that show okubaayo kati chicken okwagala okukola ssente nnyingi okuzzaawo ndowooza n'ez'amagoba ge n'alyoka ateeka omukadde mu kifaananyi kya show nti agenda muzimbira nnyumba n'amusuubiza omuzimbira ennyumba naye ekyennaku bamaze okuŋŋaanya ssente neze baawo omukadde ku stage ze baamufuuwa bajja ne bamuwa waliwo tiktok omu bamuyita Deno yawaayo 2,000 yawaayo 2,000 ate nga ze akutte kamera bw'ati Lugambo Nation yawaayo Lugambo Nation Deno bamuyita Deno tiktok ayita Mr tiktok Deno yateekayo 10,000 ezo 2 era Shira price nagala Deno ataddemu 10,000 n'aswala n'addayo
ne bakuŋŋaanya akasente ke baakuŋŋaanya abaganda bagamba katono kazira mu liiso naye okumaliriza sho Chicken n'azikama mukadde teeka mu kiveera zonna n'akunnumba nazo kuze yakuŋŋaanya zonna atugamba omukadde yakamuwako emitwalo aga asasule renti ne treatment n'ekyokulya ebyazzeeko twaddamu kulaba live video nga kuliko Mama Fina kuliko Kabaata kuliko Chicken ne Shira Price ne baleeta yamusuubiza omuwa poloti n'agamba yo poloti weeri kitiibwa properties ne wajja omulala erinnya linvudde mu HRM eyo kamuni abatwala ebweru bavuddeyo ne bagamba bo babivuddemu tebagenda bawa yadde olwata kati obuzibu bwavudde Mama Fina yabaga agenda bawa seminti oba ensawo 10 n'abagamba agenda bawa naye nga Chicken si musanyufu ye ng'akulaga ebyomuwa ebintu ebikalu tabyagala ayagala ki ng'ensimbi nekola nnyo ezimba mangu enju nedduka ku speed ng'ayagala ssente enkalu kati nekijja kuwa bulooka mbawadde bulooka oba bulooka 100 nga takuba na ngalo Shira Price yalaga nti ibadde emutuyambye nnyo naye nga gwe kikwatako yakulaga tali interested Mama Fina yasooka n'agamba nze mbivuddemu ate wagwe mpadanda zen tayagala bikalu ayagala ssente alina kye yasensinga n'agamba guno teguggwa n'owa bulooka n'agamba nange nkoze eki nkivuddemu kati Chicken ennyumba emutuulidde amaaso gamutunuulidde ag'abantu olina abakuwaga because we all have those funny fans nga bo baga ogiwadde omuntu ne woba mutuufu bakulaga nti oli mukyamu oba omukyamu bakulaga nti oli mutuufu bo bazanya reverse psychology bagamba togezimba sigwe yazaala yakuza sigwe yazaala mama yakuza era avulio nayogera ebigambo nti muzimbira ennyumba muyita ntya naye nga jjukira wamukozesa ate Katonda asasula so you either get the blessings or pick the curse from this incident. Exactly. You pick the curse. Amanyi waliwo omuntu eyaŋŋamba seera biri twagala tutandika bandi kati tuba tuli mu struggle awo mbuuka omunaawanika omukono n'agamba nti naye nze ndaba nga ekintu kino we tunaakivugira ku charity kijja kukola okulaga nti tuyamba abantu mukulu Abasidi nze ngatta dots ne mukulu Chicken okuddamu omukadde bw'atyo you don't need to feel sorry omukadde yali mupange maama yali mupange omuddeyo mulabe video omukadde nga bamuwa ssente ku stage yatunulanga azeetaaga but mama mu reality she's needed ate katufaayo nze mukulu Abasidi nkutuukira nengamba maama ninayo ekibu naye twagala obeerewo nga gwe tugenda okukola ki okufrontinga era ne mu comment section oli agamba n'agamba nti nga maama si musanyufu ng'alinga ateetaaga ssente mugenda muddemu mulabe kiriipu nga baleeta ssente ku stage nga maama atudde awo ng'alagira ddala ssente sizize kati mwali mwagala bamuwezigizaaki kati olw'okuba tuli mu social media era kati awo abantu ne bakwatibwako ennaku ne batandika okwesonda ebintu era kyoba olaba tebaagala bintu oli mwennyini kintu ayagala ssente naye omukadde yasanyukira bulooka ze babawa n'asanyukira ne seminti ye omukadde abeera asanyuka ettaka n'enju era omukadde yagala nze mufune ettaka munterewo ennyumba n'ekiyumba ky'enkoko omukadde nze ndowooza n'omusabi asaba nga ekiyumba bambi baali bamuwanda yagamba akyagala abeeko kyagenda mulaba pointi yange omukadde bamuleeta kufunirako ssente charity ofunirako ssente oteekaawo omukazi tebiringa bino bya Spice Diana nti bwe bamuwali ku stage yazitula n'aziteekanga mu nsawo bwe bagenza oziwa wabaawo azikwata omwana ng'era olaba yakwata naye ono yali takwata ku ssente mukategedde sente yazikwata omukale naye Chicken yazimuggyako zonna kyekyo bwe tuulaawo baziteekaawo kubanga abakazi bano bambala nnyo gomesi ziyinza okweka Shira Price yali agenza awali Snake nanga Shira vayo tukole mulaba akantu nga tayagala azikwate mulaba akantu omukadde bamugamba gwe just tuulaawo baleete ssente yamugamba vayo tukole era ng'omuntu abala oyinza okuteekawo omuntu omuyambe
nga ye bw'ateeka mu kikondoolo kya gomesi bw'ati ezimu ne ziyitiramu eno ne zigwa eno kati ye kikeni abeera wali nga abasa sooka ozirinde zikole ki baziteeka gwe just tuula awo kati owa kamera zoominga ng'omukyalo oyo olage ennaku gy'alimu owa kamera n'azuumi kati olaba omukadde twamulaba ngera abantu bagamba mukadde ng'alinga ateetaaga buyambi n'okuwa omuntu atali musanyufu buyambi nakyo kikola ki ogamba bali aba space ajja n'amubuuza weebale nnyo taata yadde talina muzindaalo ng'olaba asiimye naye ng'ono bamuteekawo kulaga sympathy nti naffe tuyamba bafunireko ssente era olwamala ojjira bw'ati kigenda nabala nga tufunyewawo ng'obukadde bwe buti kati mukadde teeka wano nazikwata kati mwabaabira beeyo abayambi kyobola ababivaamu badduka waliwo abakubi bategeera situation omugagga yenna omugagga kyobola sente tezibavaako mangu omugagga tatera kutta sente naawe omugagga agenda okuwa sente ng'ategeere ddala nti kituufu ye bamuwa sementi n'alabika nga tasanyuse ne bamuwa bulooka n'alabika nga tasanyuse ng'ayagala kashi yali alina bagamba kusoma ennamba kati esente zonna ez'okusoma zaali zijja direct wani wa kikeni ye atemera omukadde okukolera ku linnya lye kati omuba mufunye yawe obukadde nga 10 nga ye omuwaayo obukadde bwe 3 obeera okoze sente kyalitesha ezisimu bwezikola obeera okolera ku nnaku y'abantu bambi n'oteekawo obwana akamu kalina okugulu kumu akamu eriiso teriraba bulungi muliteekako supagulona atakwata bulungi ne mukaleeta mu maaso gwe nogamba wakamera nti zoominga awo abantu bagamba bambi omwana yeetaaga ki school fees naye ng'oli wagamba nti nze omwana anina essomero weemutwala njagala asomere ku bwereere ate oli abadde amutezeyo n'agamba nedda tulina essomero eryaffe mulete sente ya kibanja mpola so nze ndaba nakirabirawo nenga omukadde ono natulawulire nga netegereza omukadde ono gwe bayamba nga talina mutima okwatako abantu mu bugalo obeano nga weebale nnyo maama vaayo tukole nze ndaba nga kyali kale nga tuviira ddala wano Bebe Cool yakomyewo mu mboozi zaabwe eza Bobi Wine Bebe Cool nga Bebe Cool this time round yabadde alaga okwemulugunya era yatubuulidde ku luno nti ekyama semaama ekyama kiri ekikusike kyabadde yakweka eggwanga lya Uganda ng'akantu kawoomye yavuddeyo ng'agamba mbu nno Bobi Wine yamusekerera ebiseera ye mukyala we lwakola ki lwanoba ate nga ne mukyala wa Bobi Wine mbu yali anonzibye enfunda eziwera ng'ajjawo abano ne bamutaatira ne bamugamba ddayo ewaaki eso agamba nti obulumi bwe yafuna ku olwo tabulabanga era asobola omusonyiwa olwa music n'ebisigadde naye awo tasonyiwawo 1 minute tugenda nawuliddeko abantu nga bagamba emboozi tezikwatagana kuva dda eyo yebadde emboozi Bebe Cool takyusanga mboozi era naliwo nabagamba nti ekyatabula Bebe Cool lwaki ayinza sonyiwa Bobi Wine bintu bya famire bifu yatandika oli yatandika okuyingizaamu abaana booli naki n'omukyala ekyaza akyogera ebbanga ddene ayinza okuba nga tebawa detailo ya simu ndaba nga story just yagizeemu walinaawo to the fullest naye nga kuva dda eyo yebadde story abadde nga tagibawa just mu detail era n'abadde bajja nga bazoogerako onaakola ku radio ndawusi nabaki era olaba nga bya famire bawa story ya famire babadde just tebalina detail kiki kyennyini naye nga bo olwokuba bamuli just ku lusegere nga yababuulira ekyaliwo okiraba naye ng'ensonga zaali zaki za famire era avudde dda ng'akyogera but people are saying is this the right time aren't we past that anti kati ye just kyamukwatiddeyo yabadde ku bride and groom right yabadde ayogera ku byamukwano na biki ndowooza oli n'amubuuzaawo ne kijjiramu awo kati n'awa story ebyobufumbo na biki babaddeyo bangi ne basenga babaddeyo nga bawemula abantu awo senga yali awo n'atukubiriza ffenna bambi yes byabaddeyo bityo naye nga story ya family era avuddeyo nga akyogera ebbanga ddene nti okuggyako ng'avuddeyo ne yeetonda era naliko wamu nengamba abantu nti eno feud oba eno empalana tegenda kukoma lwa Bebe Cool kubanga Bebe Cool yalinda kintu kimu
yafunayo awo we yeekwata ku famire ng'omusajja alina waabeera nze nvuma kola kyonna kyoyagala naye wodda ku mukyala wange awo tuvaawo bubi kati ekyo kyekibadde ebbanga ddene naye kati kuno yakiwadde mu detail kiki ekyaliwo era avudde wala ng'akyogera nti awo famire zange zikwatagana kati nawulireyo n'abagamba nti kati yagaana n'ezuwe n'okwogera naani ne babi nti yamala n'amugaana naye nga bazze bakolagana naye ng'empalana eri wakati wa babiri era nakati abaana bakyalabagana oli omwana wa Bobby akubirako ono oluusi ne bakiringaawo ku swimming pool bintu bwe bityo so nze simanyi lwaki abantu bagamba nti story yagikyusizza it is the same thing lwakuba nti kuluno yakoze eki ate yayogedde ate okwogerera ddala byabadde asirikidde ebbanga ddene n'agamba nti ono yakola bw'ati ono n'agenda nti yali tatuwulirangako nti mukyala wo n'abadde anoba naye nga tukola ki tufuna engeri gye tukibumbabumba nti mukyala wange abadde nnyo mukyala wa Babi okiraba naye nga ne Babi abadde fe tubadde tumanyi nti ku babiri mukyala wa Bebe yali anobyeko yokka era nze nali mmanyi nti we yatugamba nti empalana yava ku famire nti engeri gyazze ng'oli kwegamba ayisaamu mukyala we mu kamwa biifu awo yali atuuse omanyimu abantu abamu mwerabira nti Bobi Wine mumulabidde ku bwa pulezidenti ate ne mwerabira gy'avudde ng'omuyimbi ako kakulu nnyo omuntu wabanga amaze nnyo ebbanga ddene nga muvubi half of his life abadde muvubi n'afuna obukulembeze bw'eggwanga once in a while abateerayoko ka video ng'akutte sabbuleenya ku nnyanja n'atuulako mu lyato bw'ati kyobola Bobi Wine tayinza va mu kuyimba kubanga kiri kyabaddemu kati sometimes before yava emabega mumwerabira ti wano just abeera ye smart nze n'asala akaviiri kuba alina okulabika nga president naye wali ye biifu gwe twasooka okulabako ng'avumira ddala ekigambo n'okiwulira nti akivu ne mu nnyimba kyobola wali yafulumya akayimba nti kaba kamwako n'amuddamu kubanga yali ayagala obuulira abantu nti ate ono kwegamba nze njerega naye ate yabeera direct okiraba era ayimbyeko awo ne ku mukyala waawo abuzibwe baava mpozi yagenze biki n'amukubamu ng'abuulirira abantu ebyo ebintu biri eyo mu kisenge ate todda n'obireeta muki so nalabye nga there is really nothing new to me yeyo story gye mbadde mmanyi nti ebizibu byava ku famire especially mukyala we kyekyo one Michael lwaki abantu bagamba nti story zikyukakyuka akati ekisooka Bebe Cool oyo musajja wa ate okuba yasoma marketing n'akitegeera nti yategeera PR akimanyi teri statement gyagenda kukola etrending nga teri mu linnya Bobi Wine naye ekyo kiba kiraga nti yakkiriza nti omusajja amusinga amaanyi talina kyaliyogera nekitrending nga temuli kigambo Bobi Wine era mwe abagamba nti abakayana nti Bebe Cool asinga Bobi Wine biki mulina okukkiriza nti Bebe Cool yakkiriza nti Bobi Wine yamusinga talina statement gyalikola wansi w'enjuba nga kamera emutunuddemu bakutta omuzindaalo ne training nga temulinnya Bobi Wine ate naye akimanyi nti obola buli wayogera afuba nnyo okulaba nga amusembeza buli wabeera nga ayagala okukola sense ateekamu erinnya Kyagulanyi oba Bobi Wine kyangu nnyo okumera envi naye ebigambo by'ofulumya ng'omeze envi either biraga otegeera oba oli musiru golodi bw'omusiiga obusa asigala golodi okimanyi golodi ne bw'omusiiga obusa obwenkana butya asigala golodi asigala golodi kati tulina obuzibu nti amagezi Katonda yagawa geegi naye obusiru teyabuwa geegi nti okufuna amagezi amangi olina okubanga either obugumiziddwako n'osoma n'ofuna amagezi nga mangi naye obusiru tebabusomerera obusiru osobola obufuna nga tolina qualification obusiru osobola obufuna nga togenze mu kiraasi kati Bebe Cool yakkiriza nti Bobi Wine ye golodi we mu bulamu nti buli wabeera alina okumentioninga erinnya Bobi Wine kuba akimanyi yemu ku source of income ye watamwogeddeeko talina kya statement gyakola tewali kigenda kutrendinga n'ekimu omulaye wangi agenda nayogera ku maredi naye era avuba olaba nga waliwo kyaleetamu Bobi Wine to make his statement ebeemu sense to make his statement imperative asuulamu Bobi Wine Bebe Cool mulimba
emyaka ng'etaano emabega oba ena yayogera statement eyamuletera okwakola ne Bobi Wine yagamba kyali kya family ekisooka naga Bobi Wine yayimba ku Zuwena era yagamba guno gwe mundu gwensembayo okwogera ku nsonga eno eyanjawula ne Bobi Wine n'agamba kyali kya family ekisooka yayingiza mukazi wange mu nnyimba yafuna akawala ng'akafaanana Zuwena n'akateeka mu vidiyo ndoza ya Mr. Kataala n'agamba ekyamunyiiza ennyo era watali musonyiira kwe kuteeka taata we mu luyimba mbwembwa yabida omuluyimba lwaki nolagitambulamu bidandi Matyansi Butyampa n'ayogera ku bidandi n'agamba how can you bring my father's name n'agamba era siri kusonyiwa lwa nsonga eyo ya famire mukyala wange muteeka mu luyimba na taata wange naye buli gye yeeyongera afuna byagezaako okulimba ateeke abantu mu layini byayogedde bibe ne sense naye kikulaga nti yakkiriza nti oli amuleka era his point gyakozesa okumakinga his statements meaningful minus Bobi Wine Bebe Cool cannot survive era buli ayogera n'agamba nti Bebe Cool w'amaanyi olimba kati omanyi nti ebigambo bitambula okusinga alubamu ekyo sikimanyi ebigambo bitambula okusinga alubamu genda ku mikutu onoonye ojja kulaba nga alubamu gye yafulumya tetambula okusinga bino bye yayogedde kyova olaba ali ku tuwa agenda ggwanga ku ggwanga ayogera bwogezi si kuyimba no anti ali ku media tour webatuka bakola exhibition ya ali ku media tour muyimbi kye yali akikoze abakoze ennyima ne zitrending abaliwa abakoze ebyo ne bagenda ggwanga ku ggwanga alubamu lonki ebeereemu ba international artists bakikola ekyo ekyokukola media tours ez'enjawulo akikole naye amazima gali nti alubamu yakonziba okusinga ebigambo bayogerako njogere he has paid a lot of people to make a point out of his album ojja kulaba Jenkins mukasanga buli wadde atumbula album nogoba muvuma kusanga naga biwanvu mana bikusonyiwa yabaddeko neshalumbulira album ya Black the Chains sibera ngo ojogerako buli kaseera nti eyogerwako bwogerwa n'ennyimba teziwulirizibwa maybe zijawulirizibwa mu maaso gitugenda naye album etambulidde nnyo ku bigambo okusinga ennyimba naye kati ffe abakkiririza mu superiority abakkiririza mu kulaba ebintu nga ebitambula tukiraba nti bano abayimbi ababiri baasukuluma ku bannaabwe Jose Chameleone w'amaanyi ayimba naye Chameleone twenawo omuwulirira mu bintu bya bato nga bino kuba naye yakola ka statement agakwali nayogera yayambala skirt n'akola ka statement n'agamba skirt yange yatweninza okusinga alubamu n'agamba eyawizo babimma amazzi yali ategeeza ya Bebe Cool of course abasoma psychology okitegeererawo kuba yagamba sikaati gye nabaddemu yatuleninza okusinga alubamu ne baseka abantu olwagera n'agamba sikaati alubamu ya wizo olwo ng'ayiwa amazzi ku muliro gwakoze eki gwakumye Bebe Cool teyakinyeganako naye olaba nti akozesa Bobi Wine owedda amuyamba okutumbula alubamu n'olwekyo bino byayogedde byonna bya bulimba kubanga aludde nga afuba nnyo okulaba nga Bobi Wine amuyamba okumakinga his words senseful. Alright, the weekend show buli lunaku olw'omukaaga ssaawa 10 ez'akawungeezi agaliwo YouTube channel kwe tubeera Benito Omuyudaaya at the same time ne One Michael. Abasiddi omusunsuzi linnya lyange nze mbeerawo okugikwanjulira njagala kutegeeza ku Urban Bar eneesangibwa Namuŋŋona tuka ku Orthodox Small Gate opposite we wali Urban Bar bagamba nti buli lunaku olw'okusatu mukwano gwange ebeera Midweek Madness la branch ebeerayo olunaku lwa Sunday ate olunaku lwa Saturday babeera ne Unruly Saturday mukwano gwange mubeera emoba endala FIFA Club World Cup empiira gikyatambula gyonna ku screens gagadde ku Urban Bar osobola okuba nti ojota buliro at the same time nga wetweteekateeka okuba nti Premier League maasawo August nga gwako tujja kubanga naye akomawo La Liga, Bundesliga ne liges endala nyingi ku screens gagadde ate nga ebyokunywa n'ebyokulya bibeerawo butereevu mubeere bulungi mukama batukuumire mweraba. Thank you so much.